TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Wakubirako Tamale Mirundi essimu ng'omuyita ewantu wonna. Oyo kitaffe Tamale Mirundi addeyo mu ddwaliro. Ekisooka abantu bakusabye weetondere Bobi Wine nti wamwogerako ate ye takwogerangako. Ntandika n'ekyo wejjusa pulogulaamu eyo gye wakola. Buli kisi yenna yabadde ku social media oluvannyuma lwa Jakana Nadduli ogezaako okutunuulira gladiator nanyo ekibiina kya NUP ng'ate era ye Kamenyo gwe mulinawo ku ludda lwammwe nga ke kasiika mu bakazinga ke muliko. Mbategeeza ebigambo bino bw'aba Bobi Wine nga his excellence gladiator dangerous bantegeeza nkitegeeza dangerous sibusa nembanga nnakitegedde bulungi gyonna amannya ge mumuwa ne bagamba nti Jakana Nadduli yalumbye Kamenyo gladiator dangerous n'amannya ge bakuwa amala sebo small god oyo takwatako nantawunyikamu era omubanda wa Ssaabasajja Kabaka byonna ebitiibwa bye bakuwa mbirabira ddala nga bw'otunuulira empumbu bweva mu mutinga omuti ogw'okukazi. Abaana bonna bwe bavaayo okumanyira abantu n'okugezaako okunyonyonsa bagamba nti balwanira revolution. Ani yabatuma revolution eyo? Ekyo kimu. Ani yagamba nti NUP yali ebibiina ebisigalidde? Secondly, mbuuza Bobi Wine, Buganda yakuwa ku bbaluwa ekuleeta? Bw'abanga Johnston ye yaleeta ebigambo ebyo, lwaki oyingizaamu Bobi Wine? Mubeeremu ku magezi agasengejja ku bigambo byammwe nga mubifulumya bifo nga temunnapaaluuka. Bobi Wine is not a president. Never. He will never. Ate era bw'atasseewo magezi ga kusala misango, he will never completely. Mbategeeza butegeeza nti mukyali bato nnyo babirowoozo n'okutegeera politics abali wala bannakibiina kya NUP. Nkyebuuza ani agenda okukwasa eggwanga mu bantu amiranga atira bwe gityo nga n'omusango omutono gwabalemye okutegeera. Bobi Wine nga tosobodde kusala musango nga ngutadde mu maaso go nga NUP ku njala 10 zino kaala kamu bwe kati ku bibiina by'ebyobufuzi ebiriwo. NUP is just nothing ku ggwanga Uganda. NUP party terina kyeri n'ebirowoozo byayo. Bwe tunuulira enjega z'abaana abavuddeyo gye bali mu capacities zaabwe ku social media nga buli omu ayagala kwanukula kuba kuteekawo protection ya Bobi Wine. Mbuuza Bobi Wine who are you? Nti Jakana Nadduli yogera ku federo, oyo federo gwoyogerako ne mu nnyimba mwali eza Bobi Wine zayimba. Nontegeeza nti ekyokubiri Bobi Wine abaddewo era ng'asobola okuba nti atambuza ekintu ekyo. Bwe tunaba tuwangudde tujja kulowooza ku federo ng'Abaganda. Kitawe muli mboga mbeetondera ku ki? You are completely nothing. Kakati kino kantegeeze nga mpise ku mpewo ne TMO. Ndayira mu linnya lya Katonda. You have no struggle. Eyo struggle teriiwo. Mulina kunneetondera. Olwa NUP bye yakoze n'abaana baayo abatalinaamu nsa. Munaavumirira buvumirizi n'okusambaza basigaddemu mu linnya ebitiibwa. Katonda tasala bw'atyo musango nkibategeeza. Jjajja NUP olina kweziika wekka. Kitaawo yalwanirawo ensi okukutegeera gwe Bobi Wine oba naawe ovuddeyo mu Nsonga. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita ndi ne mutabani w'olutabalo Jakana Sulaiman Nadduli tuzze kubatuusaako exclusive ya political dose. Njagala okubategeezaako mugende ew'omusawo omuyunzi Jjumba Lubowa Gaweesa emikono mu kirowooza yateekawo eddwaliro eriyunga amagumba. Eyakyuka ekinywa eyamenyeka amagulu gwe bajjanjaba n'otawona n'ayagala okutereeza eggumba nga tewamatira bye baakujjanjaba. Jjumba Lubowa Gaweesa ye muyunzi w'amagumba. Va ku kiri ky'omumanyiddeko eky'obusamize ayina eddwaliro eri separate wasobola okujjanjabira. Enzijanjaba ye ya muwendo nnyo nti ng'oggyeko ekyokuba nti akujjanjaba n'owona ate tufuna bulumi. Genda mu kirowooza ku ddwaliro ly'amagumba.
Sheikh Hussein Kasolo ye musajja omulombi w'edduwa. Sheikh Hussein Kasolo agenda kulombera edduwa ku bizibu byonna ebikutawaanya. Mu abanoonya okutebenkeza emirimu gyammwe, abanoonya okwongera emikisa mu bye mukola, ab'obufumbo nga bugaanye, Sheikh Hussein Kasolo ojja kuba omukubira ku nnamba y'essimu. Seeka ennamba y'essimu eyo gy'olaba wansi ajja kuwonya ebibamba ebigwa bitalaze okuggyako ebikulondoola n'abakyala abalina ebibakozesa. Ye Sheikh Hussein Kasolo ayitira mu kitundu ky'okukulombera edduwa. Mmwe mwenna abamaze okufumbiriganwa oba gwe owasizza oba gwe baawasizza, nkuzigira Juba Royal Travel abasobola okuyambako okuteekateeka honeymoon. Juba Royal Travel gisanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket oba opposite Watoto Church. Wali ng'oyambuka ku restaurant y'Abaguma mu mulyango ogwo ogw'engule wali art. Ogwo gwennyini w'otunudde Juba Royal Travel. Weeri nkubuulira nti tojja kubanga osobola okuteekateeka honeymoon yo nga bo. Sigala in the comfort of your happiness, ate bwe bakuteekereteekere wa gy'oyinza okulaga ku bisale ebitagenda kukanga yadde. Nkomyawo tutandike ne mukulu Jakana Sulaiman Nadduli mu programu y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero sinzidde bulemeezi okubaweereza mwenna. Nze no navudde Kampala eyo okujja eno gye mpangaalira, nabalese nabo baŋŋamba genda e Bulemeezi mwogere eri abantu. Nze mbeera mabega wa kamera. Ekindeese ye programu enkadde gye twakola yajja n'ebaako ebibuuzo bingi n'ebyokuddibwamu ebyali byebuuzibwa ku programu gye twakola bingi nnyo, Ssaako n'ebivumo n'ebibuuzo bingi, era nga byonna awatali kubirekayo mbikuleetedde. Okuva olunaku lwe twakola programu gye wali oyogera ku Bobi Wine, abantu bankubidde amasimu, agamu galimu ebigamba tujja kukukyawa wayogedde ku Bobi Wine. Tugambire Jakana bino na bino na bino, era nziza okubikugamba kubanga baŋŋamba mbibagambire. Nsaba okutegeeza buli ali ku programu eno nti programu eno yakuleetera Jakana ebyo bye mwantuma mumubuuza oluvannyuma lwe yakola ku programu ku Bobi Wine. Mu buweereza bwange ekyo kye ŋŋenda okukola, ate nja kukikola ng'obuweereza bwe buntumye. Ekyokubiri, bangi nnyo abakola counter programs, si ku mukutu gwa TMO, naye olw'okuba nti tukolera mu nsi eno enjagaagavu, programu ezo baaziteekawo. Ebimu ku bingi ebinokoddwayo ku programu ezo ezaakolwa, kambi bateereko wano abantu babirabe ndyoke ntandike. Nja kuyitaayita ne mu komenti za TMO ennyingi ku programu eyo, era nga byenkulagaawo ze comments ennyingi ezinokoddwayo ku bye tugenda okwogera. Sizigjeemu, sizisunsudde, sizikoze ekikubanga buli omu alina right okwogera, ate omukutu gwakkiriza ebyogeddwa. Kale ze comments ezo era bwe butambi buno. Oluvannyuma lw'okubateerako ebintu ebyo, gwe mwabyogerako yooli wali, gwe mwebuuza yooli, n'ebyokuwabula bingi nnyo ebiyise ku ssimu yange. Nsaba okutandika programu y'olunaku olwaleero n'ekibuuzo eri Jakana. Programu gye twasembayo okukola, programu eyo waddamuko n'ogiraba, waddamuko n'ogitunuulira, waddamu n'ogyetegereza. Ntandikiraawo oba ne comments ezo ezimu wazisoma, kwe ngenda okukuleetera ezimu era nkubuuza ebibuuzo. Sebo programu eyo wagiddamu n'ogyetegereza? Program bweba yava mu nze tekineetaagisa kugimalirako ate ebiseera kubanga buli kimu mba nkimanyi kye nnafulumya. Mpulira. N'oli agamba nti ebigambo byange tebigenda kwerabirwa kubanga biweebwa obujulizi. Kaakati ate obujulizi muba mwabuwadde nga Bayibuli kye kimu kyesoma ate nannyini kubuwa. Nabwo ekyo tekineetaagisa kuddamu kutunuulira programu kubanga buli ekyalimu nkimanyi nekye nayogera nali sitamidde. Kale mu kyo programu yenze ate nze programu eyo. Mpulira. Yes. Njagala okutegeeza ekibuuzo kyenja okutandikirako kubanga programu eno yandiwanvuwa ennyo okusinga bwe nagirowoozezza. Abantu bazze ne bakola comment nga bakugamba Jakana wakola ensobi nnene nnyo ey'ekika ekyawaggulu okwogera ku Bobi Wine ebigambo bye wakola. Era ne bansuubiza nti omukutu guno gwa TMO baakugukyawa olw'okuba gukyaza Jakana ayogera ebigambo ebyo. Ekisooka, abantu bakusabye weetondere Bobi Wine nti wamwogerako ate ye takwogerangako. Ntandika n'ekyo, wejjusa programu eyo gye wakola
olwa comment abantu ze bakuteereddeko nti yakyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya nabwe kityo omutima gwe gufaananga gwa nsolo. Njagala okutegeeza banna TMO ne bannayuganda bannange bannabibiina ebyenjawulo ate ne bannaddiini bonna gye batudde ne bannabyabufuzi abaawumula n'abo abantu tuyita abataka mu ggwanga lyabwe n'okutunuulira abo abeefudde nti bakamenyo bannampulizimu bbiri tetukwatwako era tetwogerwako. Genesis yaffe tuvudde wala ensi tugirwaniridde abangi bafudde ku migongo gyaffe ku lwa revolution okutambula. Njagala kubategeeza nti mmwe bengenda okuba nti nnyanukula ebigambo bino mubitegere bulungi. Nja kuwa ekyafaayo kimu ekikwatagana ku ggwanga lya Ethiopia ng'eggwanga mu Africa erimu ery'obwannamunigina eribalibwa eryokubiri ku Buganda oba kitutaaminga ekigambo Uganda eyawamu tudde lye ggwanga lyokka eritayitamu kye tuyita koloni oba okugamba nti lyali ettwale. Eggwanga eryo bwe limala okubeerawo ekyafaayo kyabyo ekyalifuula ekyo gy'emyoyo gyava ku ludda lwa Katonda nga Sulimaani amaze okugattagana ne Queen of Sheba n'asaba eggwanga eryo kuba nti teribeeranga wansi w'omuntu yenna. Nabwe kityo eggwanga eryo mu mwaka gw'olukumu896 Italy yagezaako okujja ekube Ethiopia. Ethiopia neewangula Italy. Italy n'ekigiswazibwa noba neeswazibwa nga baga nti eggwanga ery'ekiddugavu likuba litya agamu ku mawanga agali mu Europe n'obwaguga bw'entegera yaffe n'amaanyi ge tubadde nago. Ethiopia akawanga akali mu Africa katuwangula katya 1896. Ethiopia n'ebanga yaswazibwa mu Bulaaya n'ekyusa obusungu bwayo n'ensonyi n'eddamu okwagala okulumba Ethiopia mu mwaka 1936. Ethiopia omulundi ogwokubiri newangula Italy. Italy yali tesobola kugumiikiriza buswavu bwa mirundi emeka? Ebiri. Kye yakola yadda n'omukwa gw'obutwa neekuba mu Ethiopia okugisaanyaawo. Emperor Haile Selassie ava mu Mengistu mu Menelik eyali azaalibwa mu luse lwa Sulimaani yanyiiga kubanga mu budde obwo ate eggwanga lya Ethiopia lyali libalibwa mu batuuze oba kye tuyita oluse lwa League of Nations. N'asituka nga bamaze omukuba omukka gw'obutwa n'agenda mu lukiiko lwa League of Nations okuwabira Italy ekikola kye yali ekoze nti okuwangula kw'emirundi ebiri kibadde kigwanidde nga tuli mu luse lumu Ethiopia okubwa omukka gw'obutwa. Nabwe kityo ebigambo bya Emperor Haile Selassie bwe yali agenze mu kkooti bye yateekayo bwe yatunuulira League of Nations mu kusala kwayo kw'omusango Bulaaya yategeeza Emperor Haile Selassie nannyini Ethiopia ne bamugamba nti tugenze okitunuulira Italy bwe tubadde tugyetegereza ebadde terina matwale ate naye ebadde esaana okubaako weyeegazaanyiriza kale ate tuyinza kukeera nkya kutunuulira muddugavu asembayo ate ajja asinga omusango ku ggwanga ekkulu erya Bulaaya. Owekitiibwa Emperor Haile Selassie n'afukamira mu maaso g'ekkooti n'ategeeza ebigambo bino n'aga nti mazima ddala ebyafaayo ne kye tuyita okusala kw'omusango oba kye tuyita enkola yammwe erijulirwa lubeerera ku nkola gye mukoze mu Ethiopia. Kale ebyafaayo bijja sigalawo bijulirwe lubeerera nga tebamuwadde bwenkanya. Onfuna bulungi? Ebyafaayo bijulira ensala yammwe n'empeereza yammwe. Njagala kukyusa ebigambo bino mbiddize buli kisi yenna yabadde ku social media oluvannyuma lwa Jakana Nadduli ogezaako okutunuulira gladiator nannyini kibiina kya NUP ng'ate era ye kamenyo gwe mulinawo ku ludda lwammwe nga ke kasiika muba akazinga ke muliko. Mbategeeza ebigambo bino. Ensi bw'ebalaba ate mmwe si bwe mugiraba. Ate era nayo bw'ebalaba mmwe temulaba butya bwekola ki? Bw'ebalaba. Lwaki? Jakana Sulaiman Nadduli yajja maaso ne yeekubira enduulu ng'ayogera ku issue age. Omwana Jensen oba gwe bayita Johnston bwe yasitukayo n'ajja ategeeza ensi nti Jakana Nadduli ne kitaawe baatondawo ekibiina kya Peace and African Promoters mu mwaka
bwa 2012 bwe tumala okussaawo ekibiina ekyo abaana ne baleeta essente zaabwe Oweekitiibwa Nadduli n'azibba ne mutabani we oyo yali mwali era essimu gye yakuba yagamba nti mukulu Nadduli bwe baamala okunyaga ensimbi ezo n'omwana Faluku Lubowa ne bamutta abo boolaba abasajja nabwo kite ku nsonga y'Oweekitiibwa Nadduli gy'aleese egamba nti ekisaawe neeyogera ku nsonga za Buganda abo bazze kulwanyisa kibiina kyaffe ekya NUP era revolution baagala gikuba wansi nga bwe babba abaana abo n'okutta ne batta Faluku Lubowa nesitukayo nenzija mu maaso gammwe nga Empress bwe yagenda mu kiiko lwa League of Nations omukulembeze njagala kukikutegeeza before nga sinnaba kumaliriza kwe kubategeeza nti bw'aba Bobi Wine nga His Excellency Gladiator Dangerous bantegeeza nkitegeeza Dangerous sibusa nembanga nakitegedde bulungi yonna amannya ge mumuwa bw'aba mu position nga alina ekibiina kye yeetisse obukulembeze bwonna butegeeza omukulembeze oyo nti abeera jjajja likewise the fountain of honor mu Uganda abeera mulamuzi omukulu era yaba ssaabalamuzi nga bw'olaba ekitiibwa mu Bwakabaka Buganda tugamba nti Ssaabataka atwala abataka bonna ng'ateri ayi kabaka fountain of honor si tabira president abeera president naye ekitiibwa ky'obwajjajja abalonda yani yeye kennyini talina buyinza bwe bumuweebwa asika omusango mu high court n'asika omusango mu supreme court esembayo taba jjaaji aba mulamuzi owokuntikko nabwe kityo najja maaso ga NUP n'abaana baayo ne famire yaayo nga mu mpisa yaffe ya Buganda ne mbategeeza nti neekubidde enduulu Jensen ayogedde ebigambo bino wano mu mpisa zaffe ez'Obwakabaka bwe Buganda omwana bw'azza musango oba ku kitundu n'aba nga yeesizza bubi bateeka kubuuza nti ava mu famire kyoyo mazima nabwe kityo najja ne ntegeeza mukama waffe nti abaana abalinga bano beetaaga okutunuulira n'erisse George wali badde ovaayo okubaako kyonnyonnyola eggwanga litegeere nti bwaba tebali ku mmwe bwe munaaba muganye mukama waffe otegeeza ani mugamba mukama waabwe Bobi Wine gwe nali nnombye era gwe nkakasa nti kalibeera kamwake nga kekeesonnye Jakana Somani Nadduli naye sinza keera nkya ne ntwalibwa mu kubeera mujega nunga nti naasirika it is impossible oyo si kyekikula kyange kaakati bwe tuteekayo omusango NUP yakomyewo nga bwe baayanukula Empula Herisirase gyendi ne bagamba nti Jakana Nadduli yalumbye Kamenyo Gladiator Dangerous n'amannya ge bakuwa amalala ssebo Small God oyo takwatako nantawunyikamu era omubanda wa Ssaabasajja Kabaka byonna ebitiibwa bye bakuwa mbirabira ddala nga bw'otunuulira empumbu bw'eva mu mutinga omuti ogwo gukaze byonna by'oli tebirinaamu kyonna kye bikwongerako yadde okuba nti ojja kukkakanyiza oba okubeera mu bire waggulu njagala okukozesa amagezi ng'omukulembeze kye mbadde ntukako okubeera omukulembeze nga jjaaji otunuulire abaana bo bategeeze nti abaffe NUP teyajja nanjega z'abantu bafaanagana nga bano ebigambo byonna bwe tumala tubifulumya nga tuva mu kibiina kya NUP tukakase nti tulina obujulizi bwabyo ne ŋŋamba nti NUP nja kukwata omwana oyo yeeyita Jensen mutwale mu kkooti NUP bwe neba tevudde nayo nja gigattamu lwa nsonga egi etteeka liŋŋamba nti oyo akolera mu agenti abeera yeekolera abaana bonna bwe bavaayo okumanyiira abantu n'okugezaako okunyonyonsa bagamba nti balwanira revolution ani yabatuma revolution eyo ekyo kimu ani yagamba nti NUP yali ebibiina ebisigalidde secondly mbuuza Bobi Wine Buganda yakuwa ku bbaluwa ekuleeta oba states ziri 13 zaatuula ne ziga nti mazima tukakasa nti egwe president Jakana ekibuuza abantu kye babuuza nti bw'abanga Johnston ye yaleeta ebigambo ebyo lwaki oyingizaamu Bobi Wine nannyini pate yani oli yayogera nti wa NUP yayogera nti wa NUP nannyini pate yani ye Kyagulanyi Robert Sentamu ebizibu bya pate bwe bikolebwa mu ggwanga muno balina kuvunaanani balina ye ng'omukulu abantu abeerimbise mu kibiina oba abakirimu mulimo gwe okuddukanya ekibiina kyo obulungi waggulu w'okutegeeza nti omukulembeze abeera kiki abeera mutwe mulamuzi ontegedde mpulira kale mu kyo bannaNUP bwe baavaayo bonna gye baali ku bavloggers oba ne babloggers babayita
ne bagezaako okulumba Jakana naddala mu kapasite ye ey'okuba munnakyalo fama ate era batunuulidde nti yava mu kyalo n'ajja mu kibuga okusembera nga ninga yajjanga ngaaya amayirungi gy'okusembera ku lujjuliro lwabwe naye nga amayirungi ago ge nali ngaaya kyakitegeeza nti gye nnina okutunuulira ye guruupu eyo mbategeeza nti ebyobufuzi tukulembesa magezi bayibuli gega nti omukulembeze mu mmwe anasooka kubeera nga muweereza w'abalala Bobi Wine nga tosobodde kusala musango nga ngutadde mu maaso go nga NUP ku njala 10 zino kaala kamu bwe kati ku bibiina by'ebyobufuzi ebiriwo NUP is just nothing ku ggwanga Uganda NUP party terina kyeri n'ebirowoozo byayo bigenda sesetula abantu bonna kusobola kujja kigere kyabwe n'enzija mpaabo musango gaguli simple kye nabadde mbalinda mu kyabadde ki bonna ba vloggers gye baabadde kwe kusooka okusengejjako ebigambo Jakana nadduli byataddewo n'abuuza nti ddala waliwo ensobi nti awaffe Jensen olina ku bujulizi twabire Nkulu nadduli ne Jakana nadduli nga tonnabakulembezesa birowoozo bye bigamba nti atta revolution bw'oba olemeddwa okusala omusango n'ogamba nti abo bazze kulwanyisa revolution giraddiye tabagala kumulinnyako oyo tagambwako tulina okukuba revolution ekintu kitambule bwe munaakwata eggwanga mbalabanga abayusa bali ku mulembe gw'obote buli yakwasibwa ku mmundu bwatu bwe yali afaanagana ng'obuyinza abulina gwe tunuulira enjega z'abaana abavuddeyo gye bali mu capacities zaabwe ku social media nga buli omu ayagala kwanukula kulwa kuteekawo protection ya Bobi Wine mbuuza Bobi Wine who are you mu ggwanga lino is the president of NUP awo muba batuufu not the president of the Republic of Uganda bakkiriza nti n'akalulu kamubbibwako obubbibwa ensonga gy'olese kankaka kino kiri mu ntegera ya bulijjo ng'oli bwe yagamba nti mazima ddala bwe ntunamu n'empimaapima nga ntunuulira empewo ya Buyudaaya ekutte ekkubo ddala onfuna bulungi nkuwulira bannaNUP mukyalinamu kye mubulamu kankibategeeze n'eggwanga basigalidde aba bulijjo mugezeeko okukyetegereza ne bukeera enkya ne tugamba nti twalina support Bobi Wine yawangula akalulu ka 2-2 ne babba akalulu ke nga Buganda gye yawangula ne Busoga onfuna bulungi era bw'otunira episode ze twakola emabega twalaga nti Buganda enzo sesetukirawo nga tutegeeza president nti baba bagenze faayo nnyo okutegera ekigambo kino nti Buganda tesiibula eva tugamba nti katukomewo Bobi Wine n'abanga yawangula akalulu eggwanga lya Uganda lyonna bannayuganda abasigalidde mwabulirawa ne mubanga mwawo omukulembeze w'eggwanga lyammwe n'awangula His Excellency Bobi Wine mu NUP n'ababaka 61 ku babaka 512 amaanyi agaali galeeta Bobi Wine galondebwamu ne president ekyo kimanyi nti member wa parliament lwe tumulonda lwe tulondaani tulonda president lwennyini basuula batya mu ntegeera yammwe ne balonda gwe wekka ne beera bya member parliament b'ogenda okuteesa nabo okukwasibwa eggwanga be yasimbawo baawangula kankaka mpulira yasimbawo nkaaga mu omu yakolako kye yakola okusinga abavuganya aba bulijjo before ya member parliament ng'omanyi nti olina amaanyi ye nekiteeberezebwa nti yawangula akalulu ne bamubba uliriza bw'oti bwe babadde batutegeeza batugambye nti this is a revolution eki kitegeeza ki kitegeeza omugendo gw'okukyusa obukulembeze bwonna obwawamu bali tibakwagala mu nsimbi okujja okwesimbirawo ku kaadi eyo newankubadde wali ojja kuziwa balina kapasite kakasa nti bawangula lwaki tebaawangula Buganda yokka mu state 13 ze tulina mu ggwanga lino ne Busoga ewa akalulu ne kawangula ku ntebe y'eggwanga mubeeremu ku magezi agasengejja ku bigambo byammwe nga mubifulumya bifo nga temunnapaaluuka Bobi Wine is not a president never he will never ate era bw'atasseewo magezi ga kusala misango he will never completely mbategeeza butegeeza nti mukyali bato nnyo babirowoozo n'okutegeera politics abali wala bannakibiina kya NUP nkyebuuza ani agenda okukwasa eggwanga mu bantu amirangaatira bwe gityo nga n'omusango omutono gwabalemye okutegeera ne wavaayo abavubuka bayitirivu ab'ebitiibwa ababadde ku social media ku ne babanga balina amaanyi ne baga nti tugenda kumukuba
tugenda kumugoba ku NUP olwaira guddewo olutalo wamu ne revolution entegeera yentoka nkibategeeze Jakana Nadduli tajjangako ku social media kunoonya buganzi yadde obubwo ekyo kimu ekyokubiri sijjangako ku social media kukolako ssente kyakubiri ekyokusatu the same rights you enjoy are the same rights Jakana Nadduli zaalina whatever case it takes fenna tuli ekintu ekyo kimu there is no superior among us Bobi Wine bw'aba superior aba superior muka kundika mwako kebayita akazinga ka NUP ebine ebirala weebiri naye njagala kubategeeza naye ebyobufuzi mbayambeko bwe nti who is Jakana Nadduli Jakana Nadduli nze mutabani w'olutabaalo nja kubategeeza nti nga wekitiibwa Kagabo bamutegeeza ebigambo ebigamba nti Kaggwa Musoga atagezezzaako okweganzika baka abasajja oba abakyala ba Ssaabasajja Kabaka ebikolwa biraga nti ayagala kuwamba Bwakabaka n'okukasa nti obuwulize mu Bwakabaka bwe Buganda ayagala kubutunuza Busoga nabaga nti okutegeera kwe kuba kyabatubulamu naye sijja twala bigambo byammwe nja kubategeeza ekigambo kimu nti Kaggwa ndi bikongoote bitta nnume ne bwe mulivuma ebivumo kubanga mwalaze nga banna-NUP entegeera yammwe eri ku element egi kuwemula ate okwo kundwaza seriously era kyenva nkusaba ku programu eno tokkirizaako message ako commuting njaka kusabanga muna TMO bawulirize buwuliriza kubanga entegere yabalaze era nabo gye baataddewo nti tumanyi okuvuma n'okuwemula tujja mulemesa social media who owns social media ewangula mu ggwanga Uganda bwe tuyisaawo amawulire ag'amagezi naali badde nnindiridde mmwe kusengejja ne mutunuulira ensobi we ziri mu NUP nabagamba ebigambo bino kambibaddiremu Jakana Nadduli nga bw'ali ndi promonake ekyo kimu ekyokubiri nzikiza mu nkola ya federal ekwata states 13 buli state gyeri okufuna obuyinza bwayo bwe mba nategeeza Bobi Wine mu episodes tusomesa wano ne mbagamba nti Bobi Wine omusajja omuganda oswala otya okuba nti oyitibwa erinnya lyo ekirowoozo kye kinswaza webale nnyo ne bukeera enkyanga kitaayi wa Bobi Wine bagamba nti yali mulungi ate era ng'aweereza Obwakabaka Obote bwe yabukuba yakola mulimu ki nga bannaffe bakitaffe baafa bajjajjaffe baafiirayo baganda baffe mu nsiko kujja okulwanyisa ekinembe ekyo kiveewo kitaayi wa Bobi Wine mu ggwanga ani yali amumanyi yakola mulimu ki gwe mwogerwako nti mazima yayingira ensiko okulwanira Obwakabaka budde bw'aba yali muweereza mutuufu ne Bobi Wine okujja kwe kati mutabani we nyimba ze zaamuleta okujja ku platform asooka amanyikibwe ekyo kirala nnyo n'ebyobufuzi n'entegera yaabyo kapasite yemujja Jakana Nadduli mu kuzimba ebyobufuzi nzijidde ku mugongo gwa kitange mpola matches mbadde siwangula nenjagala okutegeeza ebigambo bino mwabagamba nti is a political failure tegeera bino wammanga I can be a political failure gwe butategeera political failure kyeki ebirowoozo byenteeka mu bantu nga bwe mwalemeddwa okusala omusango ne mutegeezebwa nti we political failure ekitegeeza nti oyo political failure naye Jakana Nadduli obutawangula tekyategeeza nti ebirowoozo bye nasabwe babalema okutegeera nze nakola ogwange ng'oli bwe yagamba Timothy nti mazima ddala Petero nwanya okulwana okulungi okukkiriza nkukumye n'obuweereza mbukoze nendiridde engule yange ey'obuwanguzi zigenda okuntikibwako teri agenda kunvunaana nti byonna ebibadde biyita mu ggwanga nemeddwa okubiteekawo ogwange ngukoze bwe mba ne nga nti nze kwesimbawo ne mbawo ebirowoozo ne mugaana okumpa tekyategeeza nti ndi political failure mmwe ba political failure abatamanya kiki kye mweta kambeere nga nnyina ekigambo ky'ensimbuliza Jakana kijjire mu bigambo by'oyogedde kati abantu abali ku social media bangi abaayogera nga issue yaabwe gye bagamba nti ng'omuganda bw'aba ayiga n'agamba nti tusirikire ku kizigo bw'oyogerera ku kizigo gw'oba okanze ensolo oba bwe kiri era ensolo eyo edduka Fred Lumbuye omu ku bali ku social media akuwa amagezi nti tokuba mwana wa Nnambi mwenna muli baganda lwaki tofuna essimu ya Bobi Wine n'omubuulira ensobi ye dhani okumukubira ku intaneti kyenjagala okusooka okujja mu Fred Lumbuye ategeere ebigambo bino era nga ye kyasinga okukkaatiriza nti babiri muli baganda lwaki gwe okuba muganda munno mu ntebe bw'aba ataakulembesezza ekyo muto wa birowoozo kye nali simusuubiramu bwe yali ankubira essimu bye twakkaanya nabyo teyayogerako kimu n'ekimu ku awo
era namutegeeza principles ne village lwaki yaziteeka ku kamera lwaki yavaamu byakyana kitongo ebyo naye musango gwamulema okusala gwe mbadde mmanyi nti musajja mugezi episode zonna ze namukoleko nga muwana kubeera kamenyo ate kana akatono bwe kati ne kamulema okusala njagala kutegeeza Fred Lumbuye Bobi Wine talina yadde ka capacity bwe kati kenkana Ssaabasajja Kabaka in legacy ekyo kyo nkimanyi Ssaabasajja wa waggulu nnyo butonde bwe talina bwe yenkana Ssaabasajja Kabaka ekyo nakyo nkimanyi webale nnyo Ssaabasajja w'amaanyi Ssaabasajja Kabaka 1954 Abaganda babuuza Muteesa ekikunywesa buchayi ne gavana Luleekereeke ncha ku makya kawungezi ncha ku makya lwaggulo kawungezi dwaki mengo sukali yagwayo bizibu kibyo tatubulira nga ffe Abaganda waliwo embeera tusobole okuba ntukusondera naga nedda ekimbeeza ne gavana waliwo ensonga zituggusa neziyamba Obuganda oluvannyuma era mujja zitega zijja kubanjulirwa Abaganda abo tubabale mu capacity ki nga baali ba questioninga Kabaka who is Bobi Wine kyenabuuza nti omwana ng'oyo bwe munamuteeka mu bitiibwa by'okuza Gladiator Dangerous gye yava era mwakasiza ku comments ze mwazze muteekawo naye mbuuza Bobi Wine yenkana Kabaka Kabaka ng'asobola okuwabulwa n'Abaganda bakwestioninga ekyo Fred Lumbuye akyogerako ki ekyokubiri gwe bontegeeza nti muzzukulu wa Nnambi temulina kwekuba muli Baganda Abaganda n'Abaganda wali owulidde ku bannalwanda nga boogera ku oba ensobi zaabwe okufuluma ebweru abadde atusomera lisiti kubazze betteŋŋana nga bannalwanda nga bagamba nti Museveni yabatta njagala kubuuza Nakayirima Jakana yamutta Nobo Mayombo teyali Muganda Mayombo liwo by'Abaganda badde sikirowooza gamba batoolo mutoolo kakati bwe mbuuza Eriya Kategaya ani yamutta Kategaya simanyi yamutta abantu abazze mu kiriiki eyo mbuuza Kazini temwabimanya bwe yafa oyo Dwaluye yamutta yamuba akatayimba ku mutwe yali mukazi Jakana Nadduli yabadde atusomesa ebyo abaddaani gwe bombuuza nti ono muganda muno bali bawuliddeko abo gwe wabatta oba gwe obadde atusomera lisiti ezo nti baakoze bwe bati olukwe bwe ruti nakkiriza nti ebigambo byokubeera authentic nga bwe wandabula nga n'omusango omutono mu maaso g'okukulemya okusala Fred Lumbuye yagamba gwe ne kitaayi muli ku lisiti yes era ne mwebaza kinene nti amagezi ge yakozesa nga tunuulidde ekibiina nga tatunuulidde eggwanga tatunuulidde eddiini ge nabadde nsubira mu Fred Lumbuye ne bwe yankubira essimu bye twakkanyako ne message zaasembayo salabyeko neki yaweereza message ng'alinga alabula njagala kutegeeza Fred Lumbuye sijjanga ku YouTube because of you ekyo kimu ekyokubiri ku social media kuno najja lwa principles bbiri ggwanga n'abantu balituddemu ne principle enkulu endi emabega is the federal system ennyonnyola nga si Buganda yokka buli ggwanga gye liri nga bwe tuzze tugasomesa nti Ankole yegatta ku Bwakabaka mu mwaka gw'olwenda twasooka na Tooro lwenda olwereere Ankole neddako lwenda mu gumu ne tuddako lwenda esatu eyo yali ani Kigezi ani Eastern ne tujja lwenda 10 ompulya bulungi ne tugenda mu lwenda 12 ne tujja mu lwenda 26 ne tusembyayo 33 ye yali Bunyoro okwegatta ku kigambo Buyungu Uganda njagala kutegeeza mu capacity ne ideology yange nga Jakana Nadduli egamba etya nti sisobola kuba musajja Muganda ekibuzo kye nteekeddwa okubuuza eggwanga Buganda lifuna ki mu ggwanga Uganda Omunyoro gy'olibuuza kye kimu Omulango nakyo libuuza kye kimu West Nile ne Madi kola kye kimu Eastern kola kye kimu Ankole Tooro awo tubuuze capacity esobola tuna mu ggwanga Uganda tulyaze ekiteekeddwa okukolebwa kye kiriwa buli mu ggwanga gye liri okusobola oganywa mu nsi yaalyo bwe bukeera enkya gwe n'ontegeeza ebigambo byo nti Jakana Nadduli yogera ku Federo oyo Federo gwoyogerako ne mu nnyimba mwali eza Bobi Wine zayimba n'ontegeeza nti ekyokubiri Bobi Wine abaddewo era ng'asobola okuba nti atambuza ekintu ekyo bwe tunaba tuwangudde tujja kulowooza ku Federo ng'Abaganda kitawe muli mboga mpulira lwaki njogera ekigambo ekyo muntegeera bwetyo nga ne Lumbuye mwali bonna yalaze kino Bayibuli kyegga nti mbalabire nga ku bikolwa byabwe bw'oba wafuuse omunnanfuusi ng'ate entegere ebadde endala oyagala nkutwala ntya kankaka mpulira saagala tonfuule mugwagwa njagala kubategeeza ekintu kimu Fred Lumbuye yankubira ssimu personally ne tunnyonnyolegana era yambuuza nti njagadde kuwa birowoozo byange n'entegeera yange naawe oluvannyuma ompe entegeerayo ne twogerezega naddamu nankubira ne sikwata ne muddira
ne tuwansiganya ebirowoozo for almost 1 hour ne mutegeeza ebigambo nti Fred Lumbuye kyakungattako ne video zonna ze mbadde kolera ng'oli mukomera wazimanya bw'obanga ke kaseera okuntegeeza nti tewategera kye nkugamba awo tuba tujja kwawukana sinza kutta ligase yange omwana nava n'agamba nti nadduli ne mutabani we batta ekyokubiri ne babba abantu ne musirika ne mumunyalirayo ne mugaana okusala omusango w'obutuukivu n'okugamba omwana oli nti otali ku lwaffe oli yagamba nti mazima tali ku lwaffe mulabe waffe lwaki people power mwerowoozaako kuba mukazi nga akaabategeevu abalina revolution gye mukulubbya nti erina weetuuka teriiwo nkibategeeza lunye temusobola kufuga naye abapipo power bakkiriza nti oli ayinza okukola ensobi lindako mbuuza ani Fred Lumbuye gwe bw'obanga wagambye nti ddala ddala muzzukulu wa Nambi mwenna muva wamu wano omwana alinako waatuuse revolution yetisa abantu bangi ekitulina kye tulina tomukuba mu jjeemu akamwake kabadde kalagira nkutegeeza lunye ladaazizo ku Jakana naduzi mugjeeko Katonda bwe yakukaka okumbuulira bw'alibaako gwagenda okukaka ate okuntegeeza oli yabuuza nti ani ali ewala n'eki kyamwandikwako ekitatuukako bwe mbanga engalo ya Museveni y'ey'okunzita ekyo tekigenda kwewalibwa naye gwe okuntegeeza ladaaziza sijja kuzeetaaga seeguya bantu batakozesa magezi apaana oyo si ye Jakana nadduli eggwanga mwali owninga mu kapasite ya NUP hawo ani yali bawa n'obubaka nkaaga mu omu mu Bobi Wine yawangula eggwanga lino abo babaka sipo pulaani B mujja kuzikola pulaani C mutuuka akaseera nga mulina ne pulaani EZ stroke P nga ezo ze mutandise okukola naye nga temusobola kuwangula ggwanga n'entegeera eyo Fred Lumbuye nkikutegeeza lunye Jakana nadduli is much more independent ekyo kikolera mu 7 bakisasudde kitawe obwo buto bwa birowoozo kaakati mu kyo Fred Lumbuye bwe mba mumaliriza ku ekyo kye yayogera namwewuunya bwewuunya nange nga bwe yasindika message mu kasalemu in quotes mu kamuwe muga nti oli yaga nti ddadda zizo zireke toddamu kuziweereza number 2 ye kitaffe Tamale Mirundi yavuddemu ebigambo ebigamba nti Jakana nadduli lwaboogo yamusasudde kyo bakisasudde kijja kutta newo kitaawe waakyo ebigambo byenjagala okutegeeza bino obyogedde mu ngeri eyo kansooke mbiteekeko abantu babirabe yes akatambi ako kembateerako byebigambo kale n'akatambi ako nange abantu bampereza beraga oyo kankaka yabavumya kankaka yakyakala nadduli ne gundi njagala okubategeeza ti akatambi kembateerako Mirundi bw'aba alina byayogera nga ngenda ne kamera nga mubuuza ebyetaagisa Jakana bw'aba alina kyagamba the same platform gye ngamba gwagamba nti nze nyombya bano naawe njikuwa naawe ndaba oba nze nkuyombya ng'ovuma bano because mine is an outlet it's a media outlet it's an online television kale kambatereka ebigambo bya Tamale byagamba Jakana reactinge ku ekyo nadduli yakola video nga jjo avuma bubi nnyo Bobi Wine nga ne muwoozi nebuuza kiki ekyo nkuchwa eyo mbwa ate ejja kutta nadduli bw'ataagobe kyana ekyo ajja kita ovuma muhoozi kitaawo jjo yabadde kyakutembeeta ofuka emupi kirina ogutu guli bweguti ekyo baakiguze ekyo mugobe ekijja kutta nadduli ate mutabani wa nadduli yabiyingiriramu baamuguze avume muhoozi mukigobe mukika ekyo kyeyagala kutta nadduli ovuma muhoozi ani yagoba kitaawo mugumu eyo nkuchwa kibadde kimpulaaningidde bwe kikuba essimu gikube kwereze virus tiwasoma waggwe kyembazo ziruddawa mbwaggwe kisajja ggwe kyembazo zirudda twambalagane benkwabye ompulire Jakana nga tumaze okulaba ebigambo ebyo Tamale Mirundi alumiriza ekisooka muzeeyi wange Tamale Mirundi akugamba wamukubira essimu bwamukubira essimu ng'omugamba nti Haji Nadduli amwetaaga mu kyo ye ng'akugamba nti oli musiru Nadduli bw'aba amwetaaga lwaki si yamukubidde n'abaako ne gwaga nti alina gwe yakubidde okumubuuza nti Haji amwetaaga kale nno abuusabuusa entegeerayo n'akikkaatiriza nti waalibanga oli mugule ezo strategy za lwabwogo eyakuwadde ssente mu kaseera katono nnyo Haji Nadduli alina okwewala waali mutta era bakugobe mu kika
ebigambo ebyo bibadde bikulu nnyo eri ensonga eyo. Kantandikire ku kigambo wakubirako Tamale Mirundi essimu ng'omuyita ewantu wonna. Oyo kitaffe Tamale Mirundi addeyo mu ddwaliro. Oluyalala bwali butwa era obutwa ntegeeza bakulu bange bwe twasinkagana ku mukolo gwo ne birthday yo. Mpulira nti sirina mbojjanyi na Tamale Mirundi, wabula Tamale Mirundi alina embojjanyi ku ye kennyini oba byanfuna kubanga nkyebuuza senior intelligence officer for 34 years to 36 years. Waliwo kuba nti ogattiddwako nti nze ndi lawyer naye is a political scientist. Yasoma political science. Kamenyo amuyinda mu master's degree. Kamenyo ne bukeera enkya mu Bwambega obukukutivu bwe butyo yali badde evidence to speak. Bwali badde bujulizi nga bwe bwogera nga bwe bukulembedde ebigambo. Nokeera enkya n'ovaamu ebigambo ebifaanaganako bwe bityo nkutwala entya nze mutabani wo neebuuza neemenya entya gwe mbeko bye nkugamba. Tamale Mirundi nze muwadde omwezi mulambaza ennaku 30 to produce the evidence. Nja kusobola okumwanukula ekimugwanidde with that evidence. Naye senior intelligence officer n'avaamu ebigambo ebigamba nti oliroya wawa kyembazo ziriddawa. Njagala kubuuza Oweekitiibwa Tamale Mirundi before nga sinnaba kuwa omwezi guno gwonna nga ngukuwadde lwendidde okwanukula njagala ojja ombuulire essomero eryo erya political science waliteekawa. Essomero Makerere. N'afulumayo n'avaayo yaŋŋambye chambers zo ziririddawa. Mbuuza essomero lye yazimba erya political science alitulaga abaana baffe tusobole n'okubateekayo basomere mu eryo. Obutabotabo buno bwawandiika obwo bubwe mazima n'ebyo byalabyeko n'okuba nti asobola okuba nti yafuna access ewandiika naye temulimu makulu. Njagala abeemu obwongo obw'ekisajja kikulu n'obwatata ng'obuzadde asobole okuba nti ate teyeeswaza. Ekituufu kya byonna ndi mwanukula ng'omwezi gumaze okuyitawo nga ntunuulya evidence. Kitange bwe bamutegeeza ebigambo bino mu kalulu ka 2011 n'aga nti Oweekitiibwa Nadduli bwe yabadde e Bukoto ku saidi ya mukwata ku Masaka eyo yategeezezza Obuganda nti bwe tutagezaako kulonda nsambu Obwakabaka bugenda kuvaawo. Yali Bukoto East. Ekigambo kyasaasaana naye njagala kukozesa ebigambo bye bimu ku Oweekitiibwa kitaffe ate nga Kamenyo mu political science n'Obwambega bwamazemu emyaka 35 ku 36 ebigambo bye bimu kitange bye yategeeza CBS ng'efulumizza akatambi ako. Abaganda baawaawaala ne batapimamu mu mpimamu yemu ku Jakana Naddu gye yategeeza Bobi Wine nti who are you gwa kampo wooko. Eggwanga ani yaligula ku ffenna nga bwe tuli. Ekigambo ekyo kye kyakusiisiza we. Kaakati kye kigambo kye kimu kye njagala okubuuza kitaffe. Nze saagala nkutsazinge ntekewo emboozi ewa bujulizi. Teekerawo ensi obutambi bwe bumu. Teri munnalwanda yenna ali mu gavumenti akuwa ssente n'atakuteepinga. Ekyo kimu. Teri munnalwanda akugula n'atakuswaza. Kyakubiri with a video. Ne bwe gaba amasimu ngo gamukubidde ate ku gali kodinga ne bwe mba mumimikinze gange nja kitwala nze nkuwadde mwezi producing evidence which is thorough. Oli yagamba nti who asserts must prove. Njagala kitaffe ye kennyini avemu ebigambo ebikakasa nti Jakana Naddu bye nadde mbagamba byebyo. Naye akagambo kano nkawa baffamire. Mutabani wa Tamale Mirundi yavaayo ku emabega n'enkusindika ne gundi eyo. Nanjolonga mu njolonga y'emu. Naligambye nti kitaffe akatwa ke mwamutega oba ke katuuse ku bwongo naye ate bwe nakizwa nti ne mutabani we bw'ati bwe yannumba ne ŋŋamba nti I cannot answer. Ne kino njagala taata Tamale Mirundi produce the evidence. Era nja kujja wano designing embaga nti ebyobufuzi mbiwumudde mu Senatuku bye mbagamba temuddanga mukumpuliriza nga bwagambye nti temuddamu muwuliriza n'otegeeza n'ekitange nti ngenda kumutta oyo mwana mugobe mu kika. Ebigambo byakyana kiteebyo. Yagambye baakugula lwabwogo yakugula. Mu bigambo bye sitera kudiiringa nabyo kwe kubanga ndiiringa n'omuntu omugule. Kubanzi kanga kati sijjukirangayo omuntu ankubira ssimu ng'agenda kungula
nange bwe kiribaawo kamera ndizimulekera omulimu n'enguvaamu yabitugamba ebigambo bino byentegeza kitaffe bwe yali ku mukolo gwo n'agamba nti nze sayidi zombi nziri esayidi ey'obulogo gye ndi ne sayidi ya Katonda n'aleeta n'ekifaananyi kye ekya papa bwe yamuteekako emikono n'amugamba nti mazima ddala saba ki kye weetaaga njagala kutegeeza nti omusajja yenna who is reasonable omugongo gwe tegubaako price tag ddayo osoma ebitabo bya Samwiri era yakibeewaziza eyaleeta ekigambo nti the Ebenezer ejjinja ery'omuwendo fuuka ejjinja ery'omuwendo mu myaka gyo ensi ejja kutegeera nnyo mazima abasigalidde bayogedde bingi Jakana nali tujja kuddamu kumulaba tumumyutinge buli kyayogera temumuwuliriza ng'era na kitaffe weyabaddeko nga tubategeeza nti temuddamu kumuwuliriza kigule ekyo mpulira mbategeeza nze sajja kuno kunyiga ntongooli ekyo kimu ekyokubiri ntongoli kyeki ndongo bidongodongo kuvuga ntongoli njimanyi yes naye okujja okuginyiga ekyo si kye kyandeeta nti bwe naaba mpulesinga amapeesa nina okuba toni z'ematu gye gateekeddwa okukola ki okuwuliriza mu banywi mazima n'ebika by'abantu abasigalidde mpa birowoozo like it or not kyekyo kyebategeeza Kristo nti babuulira kkiriza agaane akole ki agaane kambategeeze ebigambo bino Oweekitiibwa Tamale Mirundi kitange yategeeza CBS eproducinga akatambi kubanga ekigambo kye bali bamutaddeko kyali kiki kinene naye yabuuza Abaganda n'abagamba nti mupakuse bupakuse nze bwe nali ndi eno nga ndi ne Museveni mu nsiko twatandika ebyokulonda 96 Museveni yali mubereberye nnyo mu bantu ate Oweekitiibwa Semwogerere yajja ne vibe nga yamanyi ku lw'Abaganda kulaba nti omuganda waabwe azze nga bwe tulaba Bobi Wine ayeesudde n'okwesula emisana ttuku ye kennyini n'asobola okutegeeza abantu ndi bukunya mpulira n'abagamba nti saayogera kigambo ekyo kugamba pulezidenti nti omutamulondo obwakabaka buguvaawo nga twatikira mu 93 ne tujja mu kaluka 21 ne sikyogera 26 kali kaddako gwali gwaki kuva mu 26 twadda 11 ne tulonda nemba nga sikyogedde ku Museveni naye by election za Nsambu who is Nsambu Oweekitiibwa Nnaddu Fuluma ekigambo ekyo azitowa kiri obwakabaka dage kye balengera okubuuza CBS n'essaawa ya leero mumanyi yali mukwano gwange nga nsoma who was here at the time to weigh the weight of a whole kingdom exactly yagamba nti nze Isa Muwembeera akayindoza Isa Muwembe oyo alembeggera namuga nti nja kusaba Isa Muwembeera akaya afulumye obutambi obusasane mu Baganda kwe njo sandikira ku statement eyo njagala kitaffe ogezeko okusaasanya obutambi obwo ne videos ezajjakana naddulinga mugule oziwe ensi eyagala mazima na bulongoofu ekitongole ky'ekinoonyereza bakiyita M.i.S.O ejja kufulumya obutambi Jakano n'agamba kinga bufulumye nga Lwabogo yakuwa ssente n'ozirya kankaka bwe nkwanukula kati mba ndifendinga Lwabogo kunsasula katulindirire kyenkugambe kye kimu yakola ekyo nja kusinziira ku ekyo yes njagala Jakana okuleetera ebigambo bya Jjajja wa NUP yes mwami ono ayitibwa Byalugaba yagambye nti akuguddeko olutalo mpaka mu ntaana wayogeredde bubi Bobi Wine wamuyisa akampoowooko abadde akusuubiramu ebisinga abadde asuubira nti bakuleze naye you disappointed them you are a total disappointment to Jjajja wa NUP Byalugaba era he's going to fight you are you ready for this fight buba bubuzibe bw'amaaso nabutategeera okurespondinga ku musajja omukulu ng'oyo n'anyumya Jakana Nnaddu wabadde political failure lwaki si ye Bobi Wine kankaka yanukula lwaki Byalugaba si ye Bobi Wine omukisa ogwo teyasobola gufuna bwe kuba kukola teyakola kimala abantu mulabanga Bobi Wine obukulu bwe bwe yali badde akozesa nze kye mbagambye akasango kabadde katono ne bukenkya nga kabalemye bwe bakwasa eggwanga mugenda kufaanana mutya mmwe mugenda kufaanana mutya mpulira ekigambo kino kye njagala okutegeeza banna NUP lwaki mukuba Jakana Nnaddu
lwa kigambo kimu ekya federal system ekimba ku mmwe. Kye nabuuza nti omusajja omuganda bukeera butya n'oŋŋamba nti nsomosa omugga n'entuuka oludda nega nti katudde tukime ebisigalidde. Nze Jakana Sulaiman Nadduli muzzukulu wa Kijje Bubiro Kyaggwe. Ate era kitange ow'ekitiibwa Nadduli ndi musajja muganda akkiza mu nkola ey'ennono n'obuwangwa n'obulombolombo empisa n'olulimi. Ate era mu nkola y'emu n'enzikanya n'obuweereza bwe tuyita administration obeera ine ebbiri House of Commons and House of Lords mu buli ggwanga gye riri mu states 13 n'okugabanyizibwa kw'ebyo ebyabatondwawo nga ba native era ba aborigines. Ne bukeera enkya ne neesimbawo ne nzija mu maaso gammwe ne nzijjamu ekigambo ekyo ne nga nti bwe tunaatuwangudde ekya federo tunakiteesaako. Tubadde mu ntalo ze zimu bwe twajja ne Museveni okuva ku abo bazze asikidde. Buganda ali efunye ebyayo lwakusuubiza kintu kitaliko buwandiike na kakati nga Bayibuli kyega nti bakukyawanga ku mutala guno senguka mutala ogukola ki Jakana Nadduli sikyetaaga kugamba implementation ya NUP nga bonna bwe banneegayine Jjajja NUP naga nti mbadde musuulamu ekyamagezi. Ekyamagezi najja kweyolesa ku ggwe ontiikinge. Lwaki bwe ekyamagezi okibala ku Jakana Nadduli n'otakibala ku nsonga ya nsobi nga ffenna tugamba nti munnange NUP erina bye yalekayo bingi ebyakugira ffe okujja okugyegattako tulongoose wano ne muwe mulabwe muzi. Mpulira Jjajja NUP mutegeeramu simanyi ebyobufuzi mubimanyi. Emyaka gyo gyali badde gitunudde okuva mu 1962 the political turmoils mwe tuzze tuyita n'otunuulira buli nsobi ebaddewo gwe waali badde owabudde NUP mu magezi go va mu kwagala kw'ebitiibwa ebitagenda kubaako bikutwala. Va mu kwerowoozesa nti okyasobola okubeera mu maanyi go mu bukadde bwo ate entaana gy'owantegeezezza gwe ogenda okugiyingira. Nsaba Katonda ekyakikunteereko. Mpulira gwani Jjajja NUP okugamba nti ojja kumpalana ku kapasite ki banaye ebyobufuzi byebyo baguddewo olutalo nsobi mugigolola na nsobi. Jakana kitaawe ne bamutegeeza mu bbira yatta n'avaayo ku lwa kitaawe ne family ne ligasi gye tuzimbye ne muva ne mugamba ebyo ne mugenda okusala omusango ogwo mulyawukanye mutya ne League of Nation ku lwa Emperor Haile Selassie. Eggwanga bwe munaalikwata Jjajja NUP mwe bayoosi nsaba w'ekitiibwa Allah mu nzikiza gye nzikiririzaamu aba NUP abawugule abateeke wala n'entegeera yanno. Kituuseewo naawo abateeke wala tutuuse n'okuyita omutonzi abawukanye n'obukulembeze byobufuzi kanzi kutegezeeko kankaka. You cannot be right politician when you cannot express yourself. By expression, this I mean to give. Ekyokulabeko kyekiriwo bwe tugenda okuwanisa national ID nsomera ku bugambo obwo batuteerako bwoba obujjukira bulungi. Erinnya lyo gwani kuliko surname other name yes goteekawo maama wo yaani kitaawo yaani waliwo watuuse dda nationality ne tribe bijja birongo bimeka bijja bibiri ne bukeera enkyanga national ID oginyonyodde n'oswala mu manifesto y'okuteekamu nti ndi musajja muganda mbadde mmanyi nti tulina kulaga ekyo kye tuteekeddwa kukola omulundi gumu ne gwe tuyuuya Museveni akitegere nti sitandi y'Abaganda yeeriwa. Lwaki amagezi gammwe gwe Bobi Wine tokozesezza amagezi g'abajjajjaabo mu Buganda? N'Abaganda entegeera yaffe si eya Bobi Wine si NUP. Entegeera yaffe ya biwandiiko na kussaawo bigambo by'amagezi mu njawukana bweziti mbadde mbalindamu kyamagezi butya bwe musalira Jenson omusango nti that was a mistake. Mbetondera kuki mulina kunneetondera olwa NUP bye yakoze n'abaana baayo abatalinaamu nsa. Munaavumirira buvumirizi n'okusambaza basigaddemu mulinnya ebitiibwa. Katonda tasala bw'atyo musango nkibategeeza Jjajja NUP olina kweziika wekka. Ngoli bwe yagamba nti mwaba Yerusalemu muziyiziddwako temunkaabira mwekaabire mwekka ntegeeza ekibiina kya NUP Jakana Nadduli temumala n'ebiseera mwekaabire mwekka ku njega gye mwagwamu kubanga ensonga temumanyi bya bufuzi ate temumanyi kutwala magezi. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo ebyobufuzi bino tutunuulira nnyo kye mbategeeza nti ebiseera ebyayita ebizze bibeerawo kyegambe nti Jjajja NUP weyazizza kuva mu 62 up to we tuli gye myaka 59 ensobi ezo wali badde gwe olabula Bobi Wine n'omugaa nti mutabani eyo nsobi
emyaka gyo giri wase okubeera golden. Igwe Jjajja NUP najja mu byobufuzi nti mugenda kumboola ekituufu mbategeezera mugenda sigaza bukofiira nga Jakana nadduli waali bwe kiba kitegeeza kugulawo kibiina kuteekamu principles ezo ekyo ky'omutala gwe mbategeeza nti bakukyanga ku mutala guno genda ku mutala oguddaku nja kuteekawo ekibiina ekyange ekisoma ekyo kye tukkirizamu kyesiswalira n'omugabo gwakyo ndigenda mu Geneva nditambula abamawanga bategeeza mu 13 nti kye twetaaga kye kino. Lwaki eggwanga Uganda twayingira mu republic gye tutaateesaako? Kikuteeberezebwa okusinziira ku bigambo Bobi Wine bye yayogera. Yakola statement eri abakuba struggle nti zino ze characteristics ezayogeddwa mu comments nti musooka ne mujja ne muvuma Museveni emyezi 2 mu mwezi ogwokusatu ne munoonya ensobi aba NUP gye bakoze ne mugyogerako naye ng'omulala temumukuba mumaliriza mugyeyo colors zammwe entuufu ng'era ekyo ye mu characteristic za Jakana nadduli. Njagala kubuuza Bobi Wine kadi ki gye bampa eya NUP? Toli wa NUP. Ebbanga lyonna tubadde ku TM abangoberera mbadde mungoberera mbagamba ndi wa kibiina ki? Be frank. Mbadde frank ngambagamba nti Jakana yagamba nze duwe NRM naye sikkaanya ne bino bakitaffe baafiirira ku lw'eggwanga lyabwe Museveni waba yabiryamu olukwe kye kinyimusizza nze okujja okuba nti saalibadde myaka gino kutegeeza pulezidenti nti eyo nsobi twakkaanya bwe tuti. Waliwo point gy'otera okusimbako essira eyitibwa redressing all the errors committed by the past regimes. Mbadde awo njagala okutuukayo wali mu maaso kwenjagala okubawera ekyokulabirako. Jjajja NUP nkutegeeza ebigambo bino mu buwombefu bw'ekitalo kituddemu okukozesa ku magezi. Bayibuli egamba nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa. Sawo ku myaka gy'ofa ne Simyoni nga bw'olabula Bobi Wine mutegeeza ebigambo bino nti Mukama Katonda umuza omuddu w'emirembe kubanga amaaso go galabinga okusuubiza ku bwe kwali. Kwe kutereeza kwa manifestos zammwe n'ebirowoozo bya bannayuganda ebitugatta awamu ku ggwanga lyaffe n'abantu nga bwe tutuula mu ntabiro zaffe ez'aba aboriginite mu nativity yaffe. So si bamwanga kujja gabana kigambo republic ba Museveni abanalwanda bakyajja mu nzija y'emu abagenda tufuga nga tulinga birerya. So bwe tuddayo mu nkola yaffe eyo gye ndigenda okukolako declaration era nkyagiwandika ngibategeeza ngenda kujanjula ensi kwitegeera yenna agenda okunegattako nsinza ku vidiyo eno ankyawa ke kabeera akagwa. Olwaleero buli kisi yenna ali mu simu yange Bulaaya baani bwe sindika message gye naagirina nti nze njawukanye naawe nze ndi naawe njawulemu abalungi n'ababi ensonga etegerekerwatu naye mbategeeza Jakana nadduli talina gwe yeguyanga takulembesa magezi mugende kaŋŋende awo wennyini nnyini wootadde essira kubanga ozze n'okyogera ate n'enkijjukira. Njagala okubuuza ye kino kasooke nkijjewo ndyoke ndeete kiri. Nyina munnange bwe twasoma e Makerere baba bantu tebakimanyi nti nasoma bakulu nasoma. Nyina bannange bwe twasoma e Makerere twatta ekitabo twakitta bamuyita Mayanja Faziru. Bwe mba neerabira nanzijukira nti saasoma naye nezijukira oba nasoma naye kyemmanyi yasomako e Makerere. Kale twasoma Mayanja yakoze vidiyo nga nnyonnyola nti Bobi Wine gw'oliko ennyimba zazzayimba ebintu ebyenjawulo bwe yeepuleesinze ng'ebyo byonna by'oyogerako yabikavaringa dda mu byazze akola nga ye omuntu. Tokiraba nti Bobi Wine yabadde ne strategy eyeepuleesinga obulungi ku lw'Abaganda bonna. Ekibuuzo ky'omubuuza nti Buganda ye yamulonda gwe tolabanga ye agiddeko omukisa gwa Mukama n'ebyo ebisigadde byazzayimba nga bimuteeka mu kifo kyalimu ekyokubanga ya leadinga revolution. Ozaana gwajja munyerera Mukama ozaanira ddala n'amatendo n'okulinya kw'amatabi kuno kunaakakasa okuggibwako nti lubeera kulijjukirwa. Yafundikira mukomerere ku musaalaba. Mazima. Kiki ekitera James ani oyo Mayanja okulowooza nti bannayuganda bonna entegere egamba nti byonnyonnyodde bye biwa ekituufu nti Bobi Wine akizitowa. Bayibuli yasoma ebigambo ebirungi ne Qur'an. Bw'oddayo Mayanja oli musiraamu mu Suratul Bakara mwennyini
mweyagambira Katonda nti kyonna ekyokuwansiganya mu Bugulaane n'okwawukanyisa ensonga z'okuba nti nina okubanja muwandiikenga. Eggwanga ekirungi kya byonna terisibwa mu muyeeye gwa NUP bamyaka 2018 ku 25 ne bategeeza nti population yewangula eggwanga lino kuva ku myaka 35 mpaka ku myaka 65. Akakantu bwe kati akatiddi akazinga ka NUP kerika ak'omuyeeye gw'abaana myaka 2018-25 ne mwegattibwamu abasajja bakulu mu ndowooza ya Jjajja NUP of a kind byalugaba. Mbategeeza ekigambo kye kimu nze saanoonya buganzi. Obwo mubabuwadde babutwale mayanja nkutegeeza lunyi nti ebyo biprinciple byowaawo teekamu magezi nti bakitaffe bonna gye bazze. Omuzungu bwe yalabikako wano twakola endagaano 1894 ne tukola ey'olwenda ne tukola Ordinary Council yali 92 endagaano 15 waliwo olwenda 7 95. Lwaki ezo toziwa kitiibwa? Ku Bobi Wine azitowa ki? Emimwa obumwa nga ne Museveni eyattisa abaffe yajja mu nzija y'emu still tukyattibwa buki? Gwani yakutegeeza nti Bobi Wine okuba Omuganda kyategeeza kwagala ggwanga lye. Ben Kiwanuka yali Musoga? Yali Muganda. Bidandisa ali mulamu yayogera ku ggwanga Buganda nti ebyo sibiriiko ffe abayivu tulina nkola yaffe sinza kubeera mu ggwanga limu wakiri okwogera ku ffedde ngenda mu kyolooni mufu. Kyemanendo kubuuza ekyo twali yagamba okugenda mu kyolooni. Mbuuza oyo yeeyita simanya mayanja mbu sima tulina ebyaffe oli abantu abagenda alina engeri gy'afumya ebigambo bye. Gundi kuno si kugaaya mayirungi mu byobufuzi oba keera nkya kunywa kacupa k'amazzi kuli nojja mu byobufuzi nogaa nti wendi essente muzikole nga Kankaka bwazikola azinoonyeza mu magezi nti talinaako gwagoba mukuba birowoozo bye. Ebirowoozo nga biba kyabalimi okusala kw'omusango mayanja ne bamwogera ne mujjuza ensi. You are completely nothing. Kakati kino kantegeeze nga mpise ku mpewo ne TMO ndayira mu linnya lya Katonda you have no struggle. Eyo struggle teriiwo. Nkibategeeza lunyi eyo struggle tekola ki? Naye muntegeera kano kaboozi kange na Kankaka ku TMO abasigala temukeetabaamu. Njagala tunyumyemu ku mboozi naawe Kankaka. Nsomye ku mateeka nga kitaffe yabuuza kyembazo ziri ddawa ne ninda omwezi gwe muwadde ogw'obujulizi ajaabuwe nga kye tuyita evidence yeeyogera. Naye mu mateeka ago gombuulizaako kyemba neno mboozi yange na Kankaka tekwatako n'abasigalidde. Ne bukeera enkya nategeera nti international law bwatambula okusoma okwange okwakulembera kwatandikira ttake amateeka. Bwe tuvaayo kyova nali nsabye omusango gwa Fred Lumbuye mbaga nti eri mmanyiyo buli kimu nkitegeera munsabe era mbasaba busabi nsobola okubeera ow'omukisa ŋŋende tusobole okutabula okulaba mutabani waffe omuganda waffe bwakola ki bwali. Ne baga nti revolution eno ya buli omu naawe osobola okwepakira ogende ettake. Ekyokubiri ne mbabuuza nti revolution ya buli omu ndi wa NUP. Revolution temugiteeka mu buli omu. Kyenjagala okunywa naawe kye kino. International law tulina amateeka agatufuga. Mboozi yange na Kankaka gwa mpuliriza giveemu. Osobola ogiwulira naye tokutigiza kuteekako comment. International law ekugamba etya mpa kyakulabirako ku UBF stroke P togimanye moloka ya Bobi Wine. Sala weerabire nnyo Kankaka. Wenda kye something. Wali omwana yagiwandika ku kigaali n'aginjagaza. Weewaawo. Motoka ya bulletproof. Bulletproof. Natazama amateeka gonna ga international law. Bulletproof ebeera hamadika. Secondly, zikolebwa ku mutindo in one way or the other and amudika. Bye bintu ebyo ekigisa Ahmad stroke amudi mpulira emmotoka ezo wabweru eri si bukyonna nti nina essente nze Bill Gates njigula nina akawumbi nti sobola giteekamu nenjigula ekyo kimu tekiriiko ligasi gy'ozimbye newobaddeko ex-president still emmotoka eyo toba nayo. Onfuna bulungi ne factories ezizikola zizikolera ku orders ne security operatives babeerawo kakasa nti omuwendo gw'emmoloka ogufulumye gweguliwa
gwe guno mu sovereignty states zaffe nga gye tuli emmotoka eyo ng'eneeva for example nti president waffe avuga ezo ezimu zimpe enkoni mmotoka za Japan ezo tuta V8 nakola ne Japan company oba Toyota ntwagala emmotoka mu kika kye kino petro amd byonna kye kiri ne bakola emmotoka ezo ne zituuka mu ggwanga lino ku private market ng'onoogikolera omuntu eggwanga lisooka kumutuulira bali bawandiika ebbaluwa ebuuza mu sovereign state ge mateeka ago amatono kitange ya gundi oli ge kitaffe gwabuuza atamale mirundi kyembazi zange ziri ddawa ekuleeta emmotoka eyo eteekwa okubaako akawandiiko konna sovereign state y'eggwanga Uganda lirikkiriza ku private personnel okuweebwa emmotoka eyo asobole gitambuza obutateekawo nsasage nti Japan yalumbaganye ne Uganda onfuna bulungi njagala kwebuuza bwe nasoma amateeka go ne ngategeera ne mmanya Museveni okuva mu 1986 n'okuva 1986 up to date oyo Ssaabakesi alina naye akyewanira mu bukesi bwe nga bwazze aketta abasigalidde Museveni takola nsobi tusonda emmotoka za Ssaabasajja Kabaka ensi neetegeera ez'Ababishopu ensi neekola ki n'ebisigalidde ne tubisonda ebyokwererejjamu awo olwaliro wekitiibwa Peter Charles Mayiga yatugambye nti bagenda kusonda ettoffaali lya Rolls Royce kasasiro oli omwereere nabyo ne tubimanya emmotoka ya Bobi Wine yatuuka muno awatali kiwandiiko kyonna ky'Abamerika oba ba Europeans oba bannadiaspora kulaga ku lisiti yonna ey'essente ze baasonda okuweza emmotoka eyo mu nkukutu mu sovereignty state tekisoboka mmotoka kuva bweru mu Ahmad nga teri Amudi nejja ku lwa Bobi Wine nga kitawe munnabyabufuzi atalina ligasi ya kutuula mu ntebe wabula avuganya obuki oyagala kutuuka ku Jakana UBF mu ntegere naffe yange mu byobufuzi kankibategeeze nteebereza nkiddamu nteebeza buki kuteebereza ze zimu ku mmotoka za His Excellency President kwe yatoola n'awa mutabani we ng'ogiteebereza emmotoka eyo yali yange nakankaka mwabatuuliriza temwagala mugitu temugyetabaamu ateekwa okubanga kwe yatoola lwaki nkirumiriza bwentyo Museveni mu bukesi bwe Bobi Wine gwani mu mmotoka eyo n'ogituulamu ne kitwema n'otutegeera mu ntegeera yaffe omusango bwe baaguddusayo UBF n'ejja akakodya ako mu byobufuzi bwe nkatunya kalinako ate emabega gye kaali kasibuka ng'oli bwe yagezaako okutwalira Ssaabasajja Kabaka akatwa oluvannyuma n'afunamu Benz eyamuweebwa okuddusa kw'omusanvu tekwali kugamba nti alengerera wala alina okuba nti waaliwo ensonga emuweesa emmotoka eyo olw'Abaganda obutategeera nsonga eyo eyo emboozi yange nakankaka nange nabiwulirako mu byobufuzi nabiwulirako nti bannayuganda bali mu diaspora be baagimusondera nga baasonda ebimotoka byebaweeza Ssaabasajja Kabaka ebikadde bibbaasi ne bagamba kitiibwa Mayiga nga tebatwogerako bibbaasi byaffe bye twasindika nga baabisonda emmotoka ya Bobi Wine nga special ka Bobi Wine ng'ensi ekwagadde okusinga ne Kabaka wo bannadiaspora tolowooza Jakana ensinga mwagadde nnyo Bobi Wine yensonga lwaki ti Bobi Wine olina omutya nti wanjawulo olaba n'ebitasoboka abikola ekyo olina omutyamu gwe byolowooza nti ne mu mateeka gyebiri bannange ng'oli kamenyo he has beat the system flat njagadde emboozi eyo wakati wange naawe abawuliza muli baddembe obutagitwala naye mu ntegere yange kamenyo oyo mu kulabira kwewala n'abanga asobola okulaba omusango naga tuguzze mu bantu ensonga ya Jakana Naddu gyalese ntono bweti nga ya muzinzi ku ligaso ya kitange gwe wajja n'osaba amagezi enfunda n'otamulowoozaako mu kapasite nti wajja n'omusaba ku magezi ne buli yajjewo n'omu emitwalo oba gaali 3 aga transport okumuzza ewaka ne bukeere nkyanga baleese ekigambo kye kimu ku ye nti oli alwanira revolution nga musuula bataka kitaawo yalwanirawo ensi okukutegeera gwe Bobi Wine oba naawe ovuddeyo mu Ssonko mpulira oli yabuuza nti Eseza ani amanyi kukuggyako mu Bayibuli mbuuza Bobi Wine ani amanya kukuggyako likewise twabuuzanga President Museveni kitaawo yali munaku Bobi Wine kitaawo yali munaku ensi ekutegedde amampati mugejjeemu mukozese amagezi ensigo egenda okubasuubiramu amukulembeze abajjaaji mukozese ku magezi ago okusobola okutawulira entalo His Excellency the President by then yali CHC Chairman of the High Command webale nnyo
abaganda bwe bayitiriza okwemulugunya n'okuteekawo ensobi nti yo excellence nga toyogera ku nsonga zino his excellence ensonga zino obutazikonako ez'abaganda bwe tufukira ku mitwe mu nsiko muno lwaki lwakuba nti bali rated ku ggwe ffe nga basigadde tuli mu mboze bwe baatwala omusango essejja kwagala kuteekawo Museveni yasala omusango guno bw'ati yagamba nti abaganda be basobya abanankore banarwanda bawabizibwa kubanga bari bategere byobufuzi kale these small mistakes abaganda bebawabya kubanga bategerera wala babadde babimanyi omunankore mwina kumutegeeza butaba alina okweyisa bwatyo teyakwata ku baganda be kasamba tukonga wakaito omwaka gumu kakomawo munnawestana erinnya lyenja okusirikira kubanga n'okufeera yafa najja akola ensobi n'akuba omuganda essasi ng'atamidde ng'akuuma ku geeti nga bwe tusanga geeti kano kwolaba wano n'oteekawo asikaali n'osanga yanywedde omwenge bwe yeekanga yakuba bukubi essasi natta musirikale munne ate nga yali muganda abaganda mu lutalo ne bayimuka ne bagamba nti olutalo luno terwalina kigendererwa ono bw'aba byakola emabegako bwe twayitawo yatugamba nti omunankole tasobya oyo agenda mumukwatako oyo awabizibwa buwabizibwa Katonda bw'aleeta omusiibo ogwo Museveni okujja n'assaawo ensala y'omusango okuzibikira kiri yagamba nti banne bwe baleeta okuwa obujulizi baga nti omwenge gwe gwakubye yabadde atamidde lyabadde ettamiiro n'abaga nti mugule ekidomola kya walagi mukiteekako n'emmundu kibeeraawo bwe ziwera saa 12 nga tekinnaba kufulumya ssasi oli abateekebwa kalabba kuttibwa ne bakiteekawo okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka 12 essasi teryavaayo naga nti kyabadde kitegeeza nti oli yeeyasse naga nti bagende bamutte osuubira kankaka yaziyiza ebintu bimeka mu nsiko yaziyiza ebintu bingi nnyo webale nnyo ebitalina muwendo naye na kino bwe kifaanagana bannanupu muganye okukkiriza ensobi zammwe n'okukwatibwako n'okubatereeza mulowooza kimu nti ligase gundi ajaagala I am not anywhere mu butegeevu bwange bwe negomba ate okufaanana Bobi Wine kitawe Bobi Wine you are nothing sina kinegomba kukufaanamu yadde to be related not at all kankubuuze nga ne Bobi Wine gyali mu capacity ye sikakosa nti alina kyeyegomba kujja kana nadduli nga bwandaba nti kitawe ndi wa wansi nkutegeeza lunyi akasangako kabadde kagenda kuleetera abantu bangi singa avuddeyo n'oteekawo omusango omutuufu nti eri nsobi bangi abaali kwegasseeko ne bategeera nti ono tulina mukulembeze mwavuddeyo kulaga maanyi na kuleeta ebiboozi nti abantu ng'abo bajja kujja abafaanagana bwe batyo basooka kubeera nti batulaga nti bakuba ekintu Bobi Wine njagala kukubuuza Museveni omukuba ng'oli wa NRM bwe njogera ku kibiina ekyo ng'osanyuka tetukunenya kweyo nsobi aba NRM n'abo baminisita bo okyayagagalira mu katebe ako tukeetaaga maani ate nkwadde ennaku ntono oye pulezidenti mukulembesezza bifuba mbategeeza butegeeza bwe mute mugenda okufaanana abasimi ba toyireeti bwe bafaanagana teri ayagala kubeera awo ani akkiriza kifaayo kubambala oli yabagaa nti mukulembesa maanyi yadde byebagalibwako social media ebalimba social media teronda okwo si kuteesa kambuze Jakana mukuba Jakana nadduli nina kyejagala okubuuza Bobi Wine nkutegeeza lunye still nkiddamu you are completely nothing mu maaso gange kankubule neggwanga gye tuli ne principles engobera n'abantu abali tuddemu tolina kyoli akatono bwe kati kofaanagana you are nothing completely kankubulye Bobi Wine kyali bw'oba tonnaba kukitunulamu Jakana Bobi Wine ye muntu alowoozebwako nti yafuna obululu ne mu kububbibwa bwako bwasukka mu miliyoni 4 Bobi Wine ye muntu ow'opposition akyasoose okukulembera ekibiina ne kiweza abaka abavuganya newankubadde akyalina olugendo oluliko okujjuza paalamenti bantu bangi nnyo bankubidde ku ssimu ne baŋŋamba waalisiimyeko ku Bobi Wine okuzza status ya Buganda bali betunenya be baali bagule kuba nti yagiwa bargaining power twagala okubeera omwana omuto naawe bw'ogamba nti status ya Bobi Wine esitudde Buganda who is Bobi Wine ku Buganda yakomezaawo status
yenkanankana abalwana mu nsiko okuza obwakabaka. Ajongedde omuzinzi mu ntegeera kika kyeyo. Buganda netukubanga komaawo va muyirere gundi. Njaga kutegeeza ebigambo n'abatuuze saagala obawabye. Political party bwe tugiteekawo eteekwa kutunuulira birowoozo kuva ku nsibuko. Kyembategeeza ye Jakana Nadduli obuteeswalira kuba Jakana Nadduli. Omanyi bw'abanga Bobi Wine ddala mutufu ng'era political analyst Dangalaasi oyo yali badde ategeera ebigambo bino nti gwe kitunuulira ali eyandaba otegeera ebigambo bye nkugamba mu kimpowoozi n'entegere ya bulijjo mu common sense. Nina ababaka 61 mu by'obufuzi. Bobi Wine mwesiteeke wali gye mumuteekamu yali badde ligasi yezitoye ku bigambo bya His Excellency President ebyekyana ekito byateddewo mu ggwanga lino n'azimbirako olujegere n'amaanyi gaalina agwe mwogerako nti w'amaanyi ddala. Ekisooka kyekiriwo tekyali badde nga kireeta Jakana Nadduli kafunyerere byalabbuga bisi gye tusibuka eno mu kyalo ekyo kye mututegeeza mu abatulikanga ebiberenge ne muva ne mwogera ebigambo bino nti Jakana Nadduli ayagala position ya Bobi Wine. Bobi Wine siteeke y'ebyobufuzi gw'ogituma kankuwa ekyokulabirako bye bino. Mayanja yavaayo mu bw'amayanja bwe nga minisita mulamba ng'omuto n'akozesa ennyukuta y'okuba omuto nga bwe yali omuto ddala. N'agamba nti ennaku 9 ngenda kuzimalako gye myezi emeka nga Buganda ettaka lyayo limaze okufuuka public land lya government. Yagamba ennaku 10 gye myezi zasoose mu office. Ettaka lyonna webale nnyo linakuba lya government. Asitudde Buganda in the same position ne capacity His Excellency Bobi Wine Dangalaasi from Kamoocha Magere of a kind ebyo munyumye ebyekyana ekito ghetto president abo butuufu bubwe bwonna. Sebo enkaaga mu boolina mu parliament saawulira ku kamwako yadde ekiwandiko kye bassaawo mu kwagala okutereza kw'eggwanga lino okusituka ng'Abaganda nti ogambye nti position ya Buganda yasitula tesitukira mu kuba nti tuyimba miyimba kiveeko tesitukira mu kuba nti Dangalaasi man yo nonsense esitukira mu kapasite y'abiwandiko bye mbagamba bye biriwa kwekkeera enkya nawandika ekiwandiko sinamutayi kasitandiye okuwa Buganda position nga bwe ngamba Abaganda nti mwe muteekeddwa okuyimirira ne position yammwe esigale mu biwandiko formally mugiwe president stand yammwe bweyimiridde. Oweekitiibwa Peter Bukyasi Mayiga yamumunya bumunyazi bw'atyo. The likewise Bobi Wine ne ba MPs be tayogera ku kigambo kyonna kyogera ku ggwanga Buganda in the same capacity nga ndaya Nakalaama onyumiza kusitula Buganda mu capacity ki wabula basobola okusitukayo mu bugule bwabwe bonna bwe bafaanagana ne badda ku Segirinya kano kagundi akalaka Ssenyonyi simaye Ssenyonyi Sewanyana oyo mubaka tetugenda kutuula ne bazimba obukooti bwe bati nga balinga boolaba Ssekokko bwekube biwawaatiro n'okuzimba omusajja munene member of parliament bagamba sika abo balaba tugenda kuddamu kutoola mpaka nga gavumenti ebatadde bagundi obo baana bato ku ggwanga Buganda ebyo birowoozo bitugamba nti Buganda twakulembesanga magezi. Bobi Wine eggwanga Buganda lisitudde mu nkaaga mu abo kiwandiko ki kye baawaayo ntunudde mu ansa zonna nengezaako osaba empapula tebayogera nga kigambo kye kimu yadde bwe kati onyumya Bobi Wine kuteeka siteeke ku Buganda azitowa kyoyo yalirirabiddwa eggwanga kati yamala okuweereza message nti bwe mutukwata obubi tusobola okukyusa obuyinza kusukka oli yaga nkiso kya mbuzi kirekera omussi njatunuuliramu ggwe gwaleeta ebibuuzo ebitajjansa. Bobi Wine mu kapasite ye Buganda yezitowa Bobi Wine oba Bobi Wine yazitowa Buganda? Bobi Wine mu bantu abali mu Buganda nga Buganda emusinga obuzito. Oyagala kuntegeeza Bobi Wine ategezeza era bannupu bakkiriza asitudde siteeke kabaka tokyali esebo ovunamira Bobi Wine era Bobi Wine asigala ye sentamu ow'embogo ekimukubika kabaka byatwala. Number 2 nkuddira ku ekyo position ya president etegezezza mu lunye 226 okulonda kwa kugibwawo tugenda tunya parliament nga bwe gwali mu gw'ekinaana program yo tonnaba kugissaayo twagimaliriza
yegenda okulonda akaluko wa president Bobi Wine nga political analyst tavangayo statement neji Dangerous oyo Mr. Dangerous era situdde Buganda gyogeko mu position amumunyadde gontegeza ngoberera Jakana na divai goberera omwana agezezzaako nnyo mu bakulembeze bonna tewannabaawo akola ekyo n'ababaka yakaleeta bangi asinze political parties tannasinga mu ggwanga lino Nika akatono kamuwesa credit nga bwe tugenda ku kinene credit yali baddewo mu ntegeera nga gyakulembesa tannaba kusaawo magezi Gambia akasango katono bwe kati kamulemye munyumya revolution kugenda maaso tokuba Bobi Wine muganda munno babuuza kabaka bye nkunyonyodde ku episode gye biyise onyumya Bobi Wine kumugambako it's not a revolution as per se it's a struggle oba struggle ba revolution byonna bye bagiita oli wali atumanya lugala revolution yaffe struggle gye tulimu Jakana naddu tali mu struggle za kijega bwezi tyonna mmwe mpulira point number 3 political move za Bobi Wine era eggwanga alirwanira eri alyagala gyasirikiddeyo nga batwala ebintu by'Abaganda ng'ettaka political analyst Bobi Wine omukuukuutivu era agezezzaako kinene okusitula eggwanga lino okusinga ku bannabyabufuzi abasigalidde omwana tulina omwegattako tulina okuba nga weetuli bano ebyembegattirako byali badde nga bitegeeka nga bwenzi ensomesa emyaka 2 twogera ensonga ze zimu mazima ensi ebbibwa ebyayo talina kyanyega muri ku revolution muvuga naye yali kulinga mulinga emigugu ku bulogoyi muga revolution mu maaso egenda era weetuli mbategeeza lunye Bobi Wine nga mukijja kunze nze sijja kulinda revolution nga bwe mutugambye nti mu mwaka guno omuguuda agenda His Excellency tugenda kumujjako era tufungizza nnyo essaawa zino agenda bamuyita omusaba mbategeeza lunye nti Bobi Wine abalimba misana tuku abalimba miki misana tuku batugambye mwaka guno ekintu kiba kigguse nze mbawadde 4 ku 5 mugenda kufuna plan A plan B mpaka ku Z tuddeyo nga ku bunamba bw'emmotoka bw'obulaba kati tuddayo ku UB yange eriki kale kangende kumpi eriko UBL sitoko A tugenda ne ku B ezo ze plans zigenda tutukako mu myaka egi nga Z yagwayo dda to stroking oba sicyo amale Z age plan number 1 01 2 Jakana abantu bangi nnyo bazze bakubiriza ngenda ku kibuuzo kyange kiri kye nabuuse nga situnatuuka wano ebirowoozo ebirungi byolowooza nti bizimba eggwanga lwaki teweegatta ku Bobi Wine lwaki togende wa Bobi Wine n'omwegattako ne musobola okuzimba eggwanga lino kubanga ye ayinawo kyakoze ekyatandikira mu nnyimba mpaka mu bwamemba wa parliament kyewagamba muhoozi nti ye tagenda nkona mu parliament ye ne Bobi Wine at least ekyo yakikola lwaki mu kifo kya okutuuka wano lwaki temwegatta wali ku struggle n'omuwa ebirowoozo bino n'asobola obigatta ku ekyo kyataakola kiki ekikulemeza ebbali eno n'otamwegattako eri bw'aba yategeeza nti ebizibu bye manifesto yange nga ina bajjajja NUP abalabe ku revolution bwe zize zitambula okuva mu 1962 up to where we are bwe balemeddwa kumuwa amagezi agange ganaatwala nga ngogedde for 2 years gezaako bwe twasomesa ku kigambo kya prerequisite ebbaluwa 3 kankaka nakaziwandikira mu kibiina ekyo bwe balowooza nti Jakana nadduli okere nkya nasituka n'agenda gwe bajja okulaba mu kamera bwe mba natuma badde bakebere mu kitabo kyabwe omwana kopi lwateekeko ne received tugifunye ebbaluwa ezi nga ntegeeza Bobi Wine nti ekkubo ly'okutte nkutegeeza butegeeza lunye ddayo ku lipooti y'oludoki n'ennamba 7 addressing all the errors committed by past regime mu bojja manifesto y'onfu bwe ngisomye nja kukusaba nti onoba otegedde ensonga eyo ng'era ebbaluwa ekutuuseeko gezaako okunzirako nsobole okuwandiika ebiwandiiko ebyo by'ojja okutambuliramu ebbaluwa ezi totta kibe teyaziwa kitiibwa kanka katotta kibe nga tonna kikenenya ndusu mujje mpola mpulira mujje mpola nabaga Jakana nadduli sijja wano kwerogoza kuwa bye mwagala kuwulira mbu simanya
dangalasi waffe wamukutteko lwaki ne muvaayo bwe mutyo. Njagala okubuuza Ugandans balina ebintu ebibanyigiriza ekibiina kya NUP kye Sebo ngambye kanka kambuuze ngende wa Bobi Wine. Ekyo abantu kye bakusaba. Ngende mwegatteko. Genda weegatte ku Bobi Wine bw'oba olina ebirowoozo by'osuubira nti teyabiteeka mu manifesto ye. Mubigatte wamu tununule eggwanga ng'abasinga bagamba balinunula kuva mu Museveni ofuzi bwa Nakyema. Ntegeeza lunyi. Mbandidde ebigambo byange emisana ttuku. Bannadiaspora kino ekirowoozo kyammwe abagezi abavudde mu Uganda ne mugenda ne Bulaaya ne mulaba n'enkola n'enfuga eriyo bwetambula ne mwerowoozesa nga mwerabidde ensibuko yammwe nti bye mulaba eyo bye bikola mu ggwanga Uganda. Ne mutuuka okuba nti muvaamu ensimbi n'okuwagira revolution oba struggle yammwe okola ki okutambula ekitawaanya emitwe gyammwe mwe kwerabira gye mwasibuka. Number 2, ze ssente ze musindikidde Bobi Wine for ever since struggle gye mwayingiramu nga zifa togete munna kutegeera zikwata kubo ki. Nkutegeeza butegeeza kitawaanya abantu abo. They don't possess Bobi Wine. Bobi Wine possesses them. Nabwekyo buli yatola ssente ye mu struggle tajja kutunuulira ssente zino era sizaayagala ku Bobi Wine. Amwagalamu ebiruubeerwa by'okutuuka. Bangi n'amasimu laka bagenda gajjako gye bali omanyi kweyo tezikyayita namu. Bali ku revolution. Number 2, buli omu ateebeezamu n'aga nti oba oli awo bw'anaaba awangudde tujja kuba naye nga tutambula ku eggwanga lyaffe. Bagundi mmwe nammwe mupozesinge ku Bobi Wine bw'abanga revolutionalist omutuufu era struggleist omutuufu. Hasira yenna aba alina okutunuulira emega gy'akoze eki. Mmwe muteekeddwa okuddamu bwe ne bwali banze nga nze mu maaso gammwe nze seetaaga 10 kyammwe kukinkwasa. Nammwe temwali na capacity ya deposition yebeetaagisa oba lokasi yonna mukwata ssente ziwa Bobi Wine tigenda olwane. Ekibatawaanya kiri ekintu eki mwali badde ku lukiiko olubuuza nga mutunda manifesto tugi implementinga tutya. Ekibatawaanya n'entegeera yammwe kubanga possession ye Bobi Wine yabakuba ekimooni nammwe temugirina ate era mukimanyi kye mbagamba. Bino ebyokugamba nti njogera nnyo ku lwa revolution nabuuza mmwe abali eyo abeejegeza ne mbabuuza nti Museveni era mwe mugobera kirungi mwagala kujjawo Bobi Wine Museveni bwali kutuka obulwadde bwe nga temwatunuulya mu manifestos zammwe na kutunula birowoozo bya bannayuganda biki bye beetaaga. Struggleist omutuufu abeerako ne second in command. Bobi Wine waatali nga nange bwe nga nti Museveni bwakutuka obukutuzi. Who is next? Mwebyo bye muzimbye ebiraga nti Bobi Wine waba taliiwo gwe twagala ow'okubiri ono. Ekyo tetugamba nti muzimba ekibiina kyammwe kiteekwa okubeerako lineage esobola okutunuulya pediguli y'abakulembeze mugenda okubatambuza. Naye ekirimu abantu bali n'otuuka okugamba Jakana naddu twali tumanyi olina amagezi twakuvudde bannange muleke kuba baana batono mmwe. Ebyo bye mwagenda e Bulaaya mbu twava kuno waliwo yankubiranga nti nkuwa $5,000,000 njagala ogezeeko okwetaba mu byobufuzi bino naye yitira mu NUP eyo NRM gyoli yavunda. Mbabuuza Abayudaaya bakomerera Kristo ng'agirako amafuta. Bobi Wine yenkana ki nga ye Bobi Wine mbwa Bobi Wine bwe. Mwe ne mugamba nti mazima ddala mutuukirivu revolution yo nga temugitunuddemu na kubeera na possession ku ye. Ne mukakasa nti bw'agenda okuwangula byonna agenda bitukolera awatali kiwandiiko. Oli yabagamba nti endagaano yonna kasifuna ekisibwako emikono ebimala emyaka 10 meka binesigala namu. Bobi Wine okufaako twali badde nga kutta revolution yo ne bw'ofiiraawo bw'ogweddalu bwe bukeera enkyanga okyuse teri asobola kusigaza revolution yo lwa nsonga eki. There is no possession mu bantu b'otwala mu revolution. Buno obumpowoko bw'abaana obuli ku social media buvloggers obusigalidde ne babloggers bakulimba bulimbi mwe mwemalira nammwe biseera byammwe. You have no possession ku Bobi Wine n'ekibiina ekyo. Singa possession yali weeri mwe mwali badde mulaba direction eteekwa kuba position ya Bobi Wine kwata wano ne Bobi Wine mumulindirira avaamu kigira dieta agali agamba ki we bukulembeze. Oyagala kuŋŋamba Jakana nti aba diaspora ekibaluma ze ssente ze baateeka mu Bobi Wine ne babanga ne possession ku ye tebakola ki tebagirinanga. Mbategeeza butegeeza ate ye abapossess principles z'omukulembeze naagenda okujja mu maaso gammwe ziteeka okukanyibwako ne musigaza element egi kankubulireko ebintu bibiri nekuba nti musobola okuteekawo abantu. Bobi Wine bwakutukira mu revolution eyo ani aliwo ku lwa revolution mbutujja kutunulira omuntu omulala ajja okujja fe kitufaako
kujjako nakyemalira bwe mutyo nga mugenda mujagira bujagizi. Kankubulireko ebimu ku birowoozo by'abanna diaspora. Bagamba nti gye bali already bagendayo abamu balina mu myaka 3. Museveni gy'afugidde ng'ano tebaddanga. Era bali comfortable mu diaspora, njogerako abatono benjogedde nabo. Naye ekibaluma kwe kulaba nga gye baava ewali ensibuko yaabwe woonooneka. Ng'abakulembeze abaliko be boonoonayo. Y'ensonga lwaki balina okwetaba mu kutereeza ewaabwe gye baava, kuba luliba olwo oluusi osanga ng'abaana baabwe babbo baliva ku mawanga ne badda. So ekibaluma saani agenda kujja, ekibaluma kutereeza ggwanga lyabwe abo bato balisange nga tereevu. Bwetuba mu meeting kulwabbo n'abaana bwetuba mu bategeevu abateekeddwa okuteeseza eggwanga, diaspora teteekeddwa kubaamu. Eriyo abategeevu kankuwa ebyokulabirako bisatu ab'amaanyi. Gwali eyandaba ndi musajja muganda muzzukulu wa Kijjemba bubiro kyaggwe. Njagala ontunuulirize mu Bobi Wine mu principles twogedde ezikuuma eggwanga lyaffe Buganda specifically kwe tujja otambule naawe omunyolo gy'oli otandika okubuuza nti ddala Bobi Wine ne manifesto yo n'ekigambo kya NUP bwewangula ddala bunyolo egenda kufuna ki mu Bobi Wine. Ne status ezisigadde 13 ze twogerako ezigenda otuwa ekigambo federal system. Bukedde nkya omubanda wa Kabaka n'ayimba ebiyimba kadingo n'ateekamu bino ebirala simanya akatengo n'ayimba kiwaani n'ebiyimbayimba ebisigalidde ebyo ng'akyatta olulimi lwongo obutunula bw'otyo mumunyadde awangula agenda kutereeza lulimi kyoyo. Ekyo kimu. Empala kyazisibira eno wansi mutambula mulinganga bw'olaba Bayibuli bye yayogerako nti abwe mulaba abajegera n'abatunudde eri mu mpanjaggo eryo ekkubo temulikwatanga. Beebo bwe batyo be bali boogerako. Empala kyazisibibwa atyo ng'empisa ogenda zimusuubiramu ki nga yeetoolera ku mameeza mbusimana yoyo maani ekintu kino revolution tugikutte gimwongeremu amaanyi ebisigadde mubindekere ezo ze ansa. Mbuuza olulimi olulaba mu Bobi Wine lulimi ki mu Buganda oddukuuma. Bobi Wine mu language eyo gyembuuza agenda gikuuma atya nga ye kennyini yekajja okuleeta ebigambo ebitajjansi bitazimba lulimi. Bayibuli yakolimira omuntu yenna akyusa olulimi n'okukyusa obufu bwalyo. Dangerous kyeki. Kadingo kyeki. Ye dangerous. Kadingo kyeki. Ye muntu akola ebitajja. Yamunnyonnyola n'agamba munune kuvu ku ggwanga Uganda. Mbategeeza lunye seetaaga yenna addamu kunkubira simu nti ndi wa NUP nga totegedde Jakana Nadduliyani n'ebyo byogobera ebyekyana ekitembo sima tuli ku revolution. Revolution eririddawa. Bobi Wine nkubuuza ekigambo kino nonno ki gy'ogenda okukuuma gwe ng'omubanda wa Kabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka n'eggwanga lyo lyeganye lunye notaliteeka mu manifesto likuswaza mbu baategera bajja tulwanyisa n'ekigambo ni federo bwe tunawangula tujja kikimako tukyogereko. Weegaana ggwanga lyo liwaatu ogenda dijjukira omaze kuwangula igwe. Bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform abali bakikuba baali bagamba ekyo kya Buganda ono Kabaka yekka. Buganda yaliwa Kabaka yekka nga tutunulidde oyo. Kabaka yekka yajja bwetyo. Kabaka yekka yalina omuzinzi gwayo ng'ekkiriza mu nkola y'oli ng'ekuba ebibiina biri. Mutabani wa Ignatius Musazi Kabaka yaganira kyo Ssaako omukono. Yagamba nti gwe toli ku lwaffe nga Bayibuli kyega nti atali ku lwaffe ye mulabe waffe. Yamuga sijja kukusizaako omukono newankubadde kitaawo yeyassa ku ndagaano y'olwendo omukono. Lwaki? Yali akuba Ssaabasajja Kabaka nga yagala republicanism. Be bano mwe mugoberera revolution. Revolution mbabuuzi oyo bw'anaatondoka n'afa bwe mulikera enkyanga mukitegedde Bobi Wine mugule. Ani agenda osikira revolution gwe mugenda okuleeta nga mugenda muwa bantu nga muwanatuka bwana tusibwe mutyo. Revolution mu banna people power temugirinaako possession wabula lwaki singa mwali mugirinaako possession temwalinize nga Bobi Wine agenda kuvaamu ki n'otuuka ku oyo Fred Lumbuye yamubuuza naye Mukama waffe olinako woolegereza tulaba osirise nnyo baako woositukira bayiko kyoyogera wali oyogera byaki kuno odde ku Jakana Nadduli incapacity. Omujogeza muzzukulu wa Nnambi omujaga bw'atyo muzzukulu wa Nnambi nze Jakana Nadduli ngoberera ebyo. Paana ekibiina ekyange n'okibeerako omuntu omu bwe ndiba nsazeewo kiteekawo nga muganya okukyusa ebiteekeddwa okutambula ku ggwanga n'abantu. Ndayira mu linnya lya Katonda Nuwa yakoola emyaka 95 yafuna omugoberezi ogwo
kyaziiza ebigambo bye kubeera authentic byali bituufu bayibuli baabisiimulamu mwebiri olwaleeta tubikozesa tukyabikoze yentegere yange egamba nti bwemuba temuntegedde lwaleero muli ntegerera olukedde. Njagala okutandika okuwumbawumba ekitundu kino nga nkubuuza Jakana, abantu bangi banyigiriziddwa obukulembeze obutali butuufu. Abantu bangi banyigiriza obukulembeze obuli ebyabwe ne butwaliramu ne bye bataaleeta. Abantu bangi beegwanyiza enkyuka mu bukulembeze nga bateebereza nti obukulembeze busuuke bukyukemu abanyigiriza baveewo tuneetereza. Gwe tokkiririza mu bantu kukyusa bukulembeze baneetereza ng'ekinyigiriza kivuddewo. Tuba bato ba birowoozo. Nze nagambye kati ng'oli Mayanja yavudde yajegera mu byekyana ekito ne mugamba musiraamu atuneesuwa ati Bakala kyegamba mwegattira ku mugendo ki gwe mutategedda nga temutaddemu na ntegeera yammwe. Nze mbagamba revolution tebalinamu revolution possession teriimu. Ebyo bibagenda kukulumiza bwerere mutwe. Nze nkugambye baasabye omwaka gumu nga Museveni bamugjeeko mbawadde eki oyo bw'alifulumamu ekigendo batambuza n'okutuuka gye mwagala okugusa ensonga zammwe neebuuka mu linnya lya Katonda mujja tutuuka ku stroke plan B nga temulina kye museseetudde. Mukyali bato mukyali mabega. Sijja nakwagala kususawo bigambo bya kankaka. Njaga kutegeeza bannayuganda bannange nti Jakana Somani Nadduli mu kusembayo kwange sina gwe neeguya nga tazze na magezi tazze mu kusala kwa musango gwa butuukirivu. Kale mukyo nga bwe mutegedde nti mwe mutegeera ate abasigadde nti tebategeera okuba nti bali ku NUP katusigale mu kkubo eryawandiikibwa. Nze nja sigala ku mazima na bwenkanya nga nammwe bwe muli nga mulowooza nti muli ku mazima nekyo kimwe kisenga bwe mutategeera kyo. Njaba kutegeeza nti temugenda kwawukana na nsonga egamba nti Wakayima bwe yategeeza Wakibe kitugenda kubuko naye okujjako yatamanyi kye yeetisse. Banna NUP mbategeeza lunye banna diaspora mwenna gye muli n'abali kuno abeeyogerako bajjaja NUP bavloggers abo nga lisiti bwe nali ngibategeeza nti nina okugibawa abo bali eri ng'ate beeri. Oli yabuuza mu Bayibuli nti mukomadde okubeera aga n'aga. Lisiti yaabo bonna buli vlogger gwalabye ng'avuddeyo okunnumba yamanya ate eky'omunda ennyo kye bakuuma nti revolution ntunde. Katonda bampeera omukisa. Okusinziira ku bigambo ebyo bigambo byavudde mu reaction ya program gye nakola emabegaawo ne Jakana Sulaiman Nadduli. Kale njagala nnyo n'okutambula n'abantu abayimirira ku bigambo byabwe. Naye nange saali mu mativu n'omuntu eyasinziira ku social media n'agamba nti Haji mubbi. Kale nno nkutegeeza ggwe wenna gy'oli ebya programu bino tubivuddeko. Haji Nadduli mmumanyi. Bwe ngende ewuwe okola programu ne musanga nga bamwokyereza kasooli asooka n'amumpaako ne mmulya ne ndyoka nkola programu. Eggwanga tuyinza obutalipimira ku kasooli agigwampa naye nkugiramu ekyokuyiga nti oyo yooyo Haji Nadduli atakyuka ne kiwamuwaayira si kituufu. Naalibadde nakiraba dda kuba mpangadde naye ne bwe twali tetunakola vidiyo zino nali mmumanyi kuba kuva mu mwaka gwa 2016 nga nnyingidde amawulire y'omu ku bagenyi be nakyazanga okunnyonnyolera Buganda ne Uganda kuba agitegeera. Nsinzidde ku bigambo ebyo okubategeeza nti bwe mubanga oluusi mufunye obunyeevu abantu abamu mubasosolengamu ate era nammwe ababyogera muyinza okuba nga muwaayira nti muli beeri nga si mubaayo mwazze kutabula ensonga zitambule. Jakana Sulaiman Nadduli abantu baakusabye weetonde ku lw'okuvuma Bobi Wine nti wamuvumye. Ansa eri abo abayogedde ebyo zeezo ze bafunye wano kweno vidiyo ezitakyusibwa. Ku lwaffe abaweereza n'oli abadde ayogera byonna njagala okuwumbawumba programu eno nga mbasaba nti nteekako ennamba yange ey'essimu ku lw'omukutu gwa TMO ewaanyisibwako ebirowoozo. Nagyeko komenti ezimu kuba ku mukutu gwange tekuyisibwa bigambo bitayita mu kamwa. Komenti kyenvudde nzijjako sijja kukyetondera kubanga nze ne bwe nnyiiga ntya sibawe mulangako naye nga munvumye leero n'enkya n'eggulo ate nga ndeeta Jakana nempa n'omwaganyo oyo yenna awakanye ebya Jakana akole ki ajje. Kale sinzira ku namba y'essimu ya TMO ompeereza ebirowoozo byo muleme kungobera basajja bakulu abadde bagoberera omukutu gwange nga tekuli kuwemula. That's why you'll never comment
in this video. Mbasiibudde, mweraba. Onunulebeyo tokekereza bungo, tokekereza bungo bu. Onunulebeyo Chimbuyege olaba jina kaba bataka Uganda gunja wekitaso muto Munnansi kyekyonsa oweebwa kakadde ka siringi buli mwezi kwenyumiriza munyo